ensonga ya Mpuuga yabadde kwegamba nebaza abantu abankubidde ku masimu ab'ebitiibwa n'abalala naye mbadde nasiriseemuko naye mpaliriziddwa kyemanyi nti Mpuuga ngenda kukola vidiyo ya leero n'enkya bulutukira ku Lwokutaano munaaba mutegedde abategeera sijja muzzaako ngalo mukulu Mpuuga. Of course ababadde concerned abankubiddeko ku masimu ku kintu kya mukulu Mpuuga ne mumbuulira n'enkwata mwebale nnyo mwebale ddala. Of course amanya ganze Kaye mutaani w'omulala yakola ku matono mutali mazzi ne Seriraka bulijjo mbaga twava erengisinga entingira Buganda tuli baana ba Ssaabasajja Kabaka kati nga twogera tusinzira no musaza lwa Ssaabasajja Kabaka mu North America. Nga sinnagenda wala eno vidiyo egenda kuba nyimpi njagala obategeeza bw'oba olina ebintu byagala okujja e China byonna probono kago eri awo ku Hamutawa ba probono kago bakugira ebintu e China ng'oli mu Uganda tekwetaaga kugenda kwata tiketi nti no ngenda China kusuubula kyonna ky'oyagala oyagala kutransfaringa ssente kuzitwala China oba China zijja China zireeta Uganda babikola kintu kyonna ky'oyagala oba firiji oba ngoye oba bitya batuukire ku namba y'essimu eri noti 7 4 noti 3 4 9 9 0740 344 909 ekubira omukyala bamuyita Sise umugambe nti Kaye Wisdom yampadde namba nina ekintu kyenjagala ekitanda ekyaka bajja kutuusaako ku ssente entono babayita abaprobono kago awo ku Ham Towers. Nga bulijjo Kelly Slimuti njagala obbeebaza tumaze nabo kati mwaka tugenda mu gwa 3 nga teri complaining gano gaba majaani oba oyagala kusala lubuto oyagala dusala lukendeere tuwetaaga genda mu gym buli lunaku time togirina ojjagwa n'ebyuma gana majaani gali organic oganywa bunyine gasala olubuto osobola kwa osala oyagala kusala lubuto oba oyagala kusala mugejjo bagayita Kelly Slim T sagala weekwase okafuna otya genda ku website yaabwe otekemu nti www.kayli/organics.com Kayli kiri KYLIE/organics.com kano majaani so tudelivaringa mu nsi yonna ne mu Uganda tetulina dduuka omuntu ajja nagamba nti amajaani Wisdom galanga edduuka lirino tulina omuntu gwe twakwata omu yali atambula n'ekizindaalo eyo mu district team ng'agamba Wisdom amajaani galanga agakozza gegana afe tetukola tutyo twakikola bwetyo okufunako akatono nga tetwagala bagakipule oba oli Amerika Bungereza gegana amajaani Kelly Slim T osobola okuba nga olina olubuto lunene n'omubiri munene gwe gakozesa tegayina any effect just woba oli lubuto togakozesa ng'oli lubuto olw'omwana as in pregnant bw'oba olina sukaali obagamba nina sukaali ne bakuwaga diabetes beba Kelly Slim T. Yes tutuuse nate Victoria University twala omwana wo asome mu university ekintu kyagenda okusoma nga si kusoma busomi nti yatula university n'amala omwana abeere nga agenze mu university etegeerekeka nga byasomye asobola okubikola. Ngenda kwogera ekindeese ku vidiyo eno ngenda kuba ndowooza tukwata mpola mpola. Nakola vidiyo ku Mpuuga erina abantu be yatuukako nze nagamba mu Buganda Kingdom njagala okubaza Katonda balina abantu be bankwasa naye mba nina ekintu kyenjagala balina abantu be bankwasa era nasiima ekitegeera ekintu ekyo ndi musanyufu nnyo kwegamba okuba by the way ne wano mu North America naddala mu Canada tugenda kugulawo Kabaka Foundation sawa najja kuba nzijjo bagamba Kabaka Foundation tugenda kutandika activity ekintu tukinywereze ddala tukisibe abalumu emitu bakole ki balumu Kabaka Foundation oba oli mu Canada sawa yonna tugironkinga mugenda kulaba nja kuba mbannyonnyola byonna ebigenda okukolebwa. Now nakola vidiyo ku Mpuuga bantu bangi baavaayo bambi ne bankubira amasimu n'abaali tebakitegedde. Vidiyo gye ngenda okukola leero enkya ne Friday nabye ngenda okuttaanya enkya ngenda kukulaga vidiyo ngenda kukola vidiyo nkulage nkyakuŋŋaanya bujulizi Mpuuga ssente ze baamuwa baali bamusasula ki by the way Mpuuga baali bamusasula kati enkya girinde gye ngenda okukola ey'enkya kunnyonnyola Mpuuga kye baali bamusasula. Now today nina ebintu bitono nnyo bwe navaayo okukola vidiyo
abantu abamu abankubidde of course mwabaddemu abakaawu nga bayomba Pulezidenti omuto osobola kukola bw'otyo omusajja wa Kabaka obanga alwanyisa obwakabaka gwe kambabuulire nze ndi wa mukisa lwakuba ebimu saagala byogera nti Katonda yannyamba n'anteekako ekisa nenfuna okuganja eyo gwe gy'ogamba nti nsobola okulumba obwa tekisoboka kubaawo abanzaala bambejja era onkwata mpola mpola nze saava era balina be bankwasa kati omuntu akwasiza abantu kitegeeza omuntu oyo asukkulumye lwakubanga ebimu tetwagala byogera sisobola at any one time kulumba bwakabaka bwange at any one time nze mbaddeko mu meeting ezimu nga zoogera Lunyankole Lukanga ndi nze njogera Oluganda Kaye wisdom nembagambe ennimi ze zinsanze wano nja kwogera Luganda n'ebirala and we are proud nze ngamba nnyo abantu nti newemba nyina obuzibu ne Buganda Land Board seetaaga kalango kugamba baganda bange mikwano gyange nange kwegamba nti gwe sasula obusuulu ayipe with all n'essanyu lyange kubanga ezo sente zensasula mu Buganda Land Board engeri that is the only way I can support my kingdom. I don't know any other way right now jensula kuwagira mu Bwakabaka bwange Buganda Land Board n'obusuulu oba balina ebizibu beepanka waliwo abatali baganda nze nafunako obuzibu ne Buganda Land Board nze mmanyi naye tekiŋŋaana kuwa obuzibu mbufuna mpa obusuulu antiru Katikkiro oba ki bwe baliŋŋamba naye nsooka kuwa busuulu ate ne tugenda ne twerigana abali mu office so that's how far twagenda wala mu kwagala Obwakabaka naw nyina ekintu kyenziza okwogera kyavudde ku Katikkiro yatunnyonnyodde mwebaza nze lumu nakolako video ey'omuntu omu n'alekamu ebintu ebimu yali ndicoding nga teri live ng'emu n'alekamu ebintu ebimu bye nayogera naye nemala nga akati tekanyumye ojja kajjamu naye munange teyabujjamu bwe yasoosa kakati lumu nali ngenze okudduka ku misinde ndowooza batuyita neokushifa oyo naye kakati nali bwe nti ndi mu kukwata byange maze okudduka omusirikale najja nankonakona nga bakuyita kati obwongo bwange nalowooza nti bagenda kunkwata oba kati naye awo mukwata of course abantu bano baagala bifaananyi vidiyo kagamba ng'abantu bambuzizaako emirembe naye namala nengoberera omusirikale ngenda okugenda nga Katikkiro atudde Katikkiro abeera omusika teriyo Katikkiro oto wakira sitaaga kuteekako nti Katikkiro wa Buganda naŋŋamba Kaye wampisaamu eggaali Kaye actually nafukamira and it was so bakita batya nafukamira ne mbuuza ate nafukamira nze mmanyi bye nayogerawo era ne munnyonnyola ne mugamba nti nyina YouTube channel bagiyita Kaye Wisdom Official buli kigendako nkivunaanyizibwako kyange channel zenkyalako of course bivunaanyizibwa naye abaana abamu babirecording abamu babitematema ne babijja naye ezimu ntono nnyo eziba live zenkolerako live kati singa ne mugamba nti omuntu oyo yateekayo video ng'eri recorded yali asobola okukitemamu kubanga ate ye Muganda okunsinga naye ate of course ne tubaako bye natereezaawo n'agamba omukyala omuntu leeta Wisdom mu office yange omukyala nga tanjagalira ddala twawunzika tantutte kyenneewuunyisa ngenda okutege era bannange nze kambabuulire bino ebintu byewuunyisa Buganda tesosola I know naye waliwo ofiisi enkulu z'ogamba nti nno kale ono gwenjogera naye Muganda ebyaddala nti ajja kutegeera amakulu Katikkiro mugamba nti leeta Wisdom ngenda omuwala oyo sirimwerabira ali mweru naye bagenda okuŋŋamba ne baga oyo teeka waaga tajja kukola ki ngenda omunoonyerezaako ng'agwa yiri eri neewuunya ekintu ekyo era nakyewuunya naw nze ku kintu kino nyina bye ngenda okwogera njagala ontambuliza vidiyo eno nyina bye ngenda okwogerako nga mbyagala ande nga ndi musanyufu okubyogerako nga teri antumye ekisooka Katikkiro yatugambye yatunnyonnyodde obukulu bwa Mpuuga empisa ekikula kye yakula atya byonna bye yatugambye bituufu naye nyina kye njagala okwogera statement eno nga ntandika nti Mpuuga fukamira weebaze Bobi Wine bw'oba oyina empisa ezo Katikkiro ze yatunnyonnyodde simanyi oba nkyogedde bulungi
bw'oba Mpuuga oyina empisa nga bwe bakwogerako nalabye kojja wange Medad Sseggona nenga bannange bw'oba oyina empisa nga abantu abakwogerako fukamira weebaze Bobi Wine. Okay, wandibadde ofukamira neweebaza Bobi Wine if it is true Mpuuga ng'oyina empisa nga yebazoogera. Bw'oba oyina empisa nga yebazoogera mwanze kambabuulire nze mu bulamu bwange jjajja wange yankuba nga ŋŋaana okuddamu nze nafukamira paka senior 4 nze nafukamira nga mbuuza abantu ab'okulu bayirawe ate mama wange teyaŋŋaana nze nafuka nga nkiwuliramu emirembe nze kyankalubiriza okubuuzanga omuntu nga nyimiridde nafukamira paka senior 4 nemba mbuuza omuntu omukulu nfukamira paka senior 4 ate saali wakyalo nkugambye nze nnyina gye nakulira oba gye nazaalibwa Port View nkulidde Nakasero somedde Nakivo Bulu lyessomero nalinda eritalina pitatu nebo eritalina simanyi kati olifaanana. I mean it was good mwaba basomerako Nakivo Bulu mulimanyi nga terimanyi ne mu standard nga lisinga amasomero mangi kati wandigambye nti ndowooza nafukamira ndi wakyalo nga batuziika Kawaala mailo ezo 2 okuva mu city center nga batwalyawo Kawaala ng'ova mu town batwalyawo siringi 2 kakati batwalyawo siringi 5 1,200 mu taxi ye Kawaala okitegeera kati nali wa kibuga naye nga nfukamira era nkyeyagaliramu. Now listen to me, bwe ŋŋamba okufukamira ntegeeza bingi. Bwe ŋŋamba okufukamira nga we mutuwaanira Mpuuga nti wa mpisa kale asobola obutafukamira nga kikolwa nga wisdom yafukamiranga asobola okwekuba mu mutima n'agamba okusinga okuteekawo disikafu kanfukamire let me break down kamenyeke mu mutima because woba ogoberera empisa if you follow the principles ennono z'obugunjufu ennono z'ebitiibwa nga we mpulira bwe babyogera bukya kino ekintu kigwawo sirabanga muntu gwe bawolereza mu Uganda na mu Buganda nga Mpuuga. Era Mpuuga bannaye Mpuuga maama we yakunaaza olweza bwe tuba tunenya Museveni addidde ttooyi ne biwe gwapama n'ebikoze bitya n'ababikolako beegabira ssente nga bwe bazegabira. Bwe tuba tunaanenya Museveni obulyake n'abaana b'engeri gye baddyemu Uganda n'abakoddemu b'engeri gye baddyemu Buganda ne Uganda impunity tulina okweteekenga. Kansoke ngambe bannayuganda ebintu bya Mpuuga lwakubanga mmwe mubiwulidde kati tetwabiwulira ne tusirika kubanga muganda wange Lumbuye etandika okwogera ku Mpuuga ffe awamu ne tusirika bwe tuti ne tuga Kaye sirika nze kyemmanyi ne Bobi Wine yasalawo n'agamba kansirike kubanga it wasn't the right time okuleeta ebintu bya Mpuuga. Bayirewo mmwe mwogera ku miliyoni 5 neffe tujja kwogera ebintu mujja nakutya at the right time. Nize Mpuuga kyazaako nize okulaba Mpuuga kale ng'ayimiridde ng'atandika okuvuma Bobi Wine. Waliwo ebintu bye tugenda okujja during campaign abantu abaagaggawala ne ssente ndowooza ennyumba balina ne ssente mu ruumu zaabwe tujja nize Mpuuga kyaddako kubanga enkya n'olunaku oluddako ngenda kubavuunulira ebigambo Mpuuga bye yayogedde. Mmwe abatamanyi bulungi Luganda omuganda asobola okukuvuma nga takukubye luyi naye ng'akukubye asobola okukuvuma nga tutegedde nti akuvumye. Kati ebyo ezo vidiyo tugenda zoogerako Mpuuga mmale muggalewo but because nandibadde ne yesterday nakoze vidiyo ekwatako naye amasimu gampitiriddeko because baalabye ngenda kuta omuliro. Nkiddamu ntandise vidiyo Mpuuga w'oba oyina empisa nga Katikkiro waatugamba wandibadde ofukamira newebaza Bobi Wine. Ngenda kunnyonnyola lwaki Mpuuga yandibadde afukamira newebaza Bobi Wine. Kansooke mbagambe kino Oweekitiibwa Dani Muliika abasajja abo Bakatikkiro ababeerako Bakatikkiro ba Buganda si bagagga nnyo ne tubeenyumirizaamu. Dani Muliika afunyeko ku staff ku bukulembeze bw'Emmengo obuliwo kati nga yeewuunya agamba bwe nava mu office nagamba ekizimbe ekyo okiddabiza ku ssente bwezi ne kino ssente bwezi naye lwaki bazidabolinga emirundi ng'ena nga mmaze okuvaamu mu office. That is Dani Muliika for you. Be bano abasajja abaweereza Kabaka n'Obuganda nga tebeerekeddeyo oba tebazze kukola ssente
beba Dani Mulika beba Walusimbi beba erinnya lino limva mu mutwe nenja mujjukira mu bagambe n'obwetowaze nga tebaze kukola sente ekyo kankikomyawo yavuddeyo n'agamba muganda wange muto wange Mpuuga waliwo ensobi ku kya sente ekyo okay kati katukireke Dani Mulika katumuleke mujja gamba Dani Mulika takolagana na Owekitiibwa Peter Mayiga biki kale katumuleke mukadde mwavu mujja mugabe mugamba Dani Mulika Owekitiibwa Dani Mulika katumuleke kale katulete omulala ali kaliiso baba bamuyita batya ekigambo ky'Oluganda sikimanyi yawa kaliiso Auditor General wa gavumenti ya Uganda NRM avuddeyo n'ayogera yatangaziza bulungi mu mawulire nawunzikanga agamba there was corruption in that action tuli ku Auditor General wa gavumenti ya Uganda kati buli ayasama jangu mpola we are on the principle bwe tuba tunanunula Uganda tetuze kugaggawana nakwe kusa Kagame sikiriza naye ebintu bingi Kagame yayogera statement one time in Rwanda yali asiba ba minister aba Kagame yajja okugulawo oluguudo kati nga bataddewo emizindaalo kati we yajja bwe bamwaniriza ba minister basooka ne boogera kati ye bwe yajja okwogera nga president okugulawo oluguudo bwe yajja yaluyitako buyisi yayita he passed emizindaalo yayita ku mizindaalo n'agenda ku luguudo nga yazze ne tractor n'atambulanga mayiro namba n'aga tractor jangu osime wano ne basima nga minister transport tamanyi president kyaliko n'akwata mu kooti n'adjayo tape measure n'apima thickness clearance webaba bakola ekkubo lya clearance ezo company zibala layers tebayita thickness oluguudo luba lunabako layer esooka n'eyokubiri sente ziba ntono watayaka eyokusatu n'eyokuna sente ziba nyingi kakati ye yali asasudde endooza layers nga mukaaga n'apima bw'ati agenda okupima nga layers teziwera n'agamba tractor kyayika wano bwe babadde bakola lwasse n'atambula kilomita endala egyo n'agamba musime wano bwe basima ogwokubiri minister transport n'afuka mu mpale agenda okupima nga oluguudo thickness teruwera Kagame n'akomawo ku muzindaalo n'agamba bw'ati yagamba bakwate minisita oyo bamutwale mu kkomera tetumanyi gyamutuukako kampuni yakola oluguudo gavumenti ya Rwanda n'egitwala abazungu n'abagoba n'abagamba muddeyo teyabakkiriza na kusiba ngoye n'ayogera statement n'agamba bwe tuba tunaakulaakulanya eggwanga lya Rwanda ggwanga lyavu tulina kulwanisa corruption byenjogera byali bya myaka 10 something emabega genda olabe Rwanda kati wefaanana Museveni kubanga abakulembera Uganda abasinga majority si bannayuganda basobola okudefendinga corruption Museveni lumu Petikami avaayo corona agamba Museveni nti ngenda kukozesa lifestyle audit kyeki mwe abatamanyi byakubala bitabo kwe kuddira okulaba wisdom ng'ali mu Amerika ng'atambula Bungereza Netherland Germany buli mwaka atambula emirundi ng'ena ayina emmotoka kati ekibuuzo we mba nkola omulimu gwa gavumenti badde ne babuuza nti Kaye wisdom afuna sente mmeka nti afuna miliyoni 2 ekibuuzo sente zatambulamu amawanga n'okugulamu benzi n'okuzimba azijjawa nti alina guno omulimu si mulimi si musuubuzi akola mu gavumenti ng'abeera ku question mark nga bagamba ekitegeeza alabika bba gavumenti tebayita lifestyle audit abantu bangi naddala abavudde mu bitundu gye tuva nze gyenva obasanga nga bali ekyanja bazimbye za apartment ng'azimbye apartment ya biliyoni 10 naye ng'afuna omusaala gwa miliyoni 1 nga yakakolera emyaka 3 mu gavumenti ekibuuzo okuzimba apartment ya biliyoni 10 sente azijjewa kibayita lifestyle audit Museveni yavaayo n'ayimirira ekkolero n'agamba beki nti ebyo bisuula eri tobikolayo bye bayita lifestyle audit kubanga Museveni yakitegeera nti abantu bangi naddala abagwira abava mu nsi emu gye mutegedde bazze ne babba Uganda ne bazimba ebizimbe bingi e Uganda kubanga ensi zino ze tulimu zaagaana abakulembeze kati batandika okukwata akawunti z'abakulembeze b'e Uganda kakati sente tebalina gye bazitwala tuvola bettaka ly'e Uganda baliseera nnyo osanga poloti mu Uganda mu Kampala nga bagiseera okusinga poloti mu New York kankiddemu e Uganda basobola okukuguza poloti 100 ku 100 ne bagamba nti baagala $1 million 2 nojja mu New York nga poloti y'emu New York 100 ku 100 ya $1 million emu
Kitegeeza nti ettaka mu Kampala baliseera okusinga e New York. That is very laughable and very funny. Njagala tugoberere. Twabaddeawo kye bayita Uganda Law Society President, munnamateeka akulembera bannamateeka abasomera ku Law Development Center. President wa Uganda Law Society n'avaayo n'annyonnyola n'agamba ebyaddala kiri bwe kiti. Mpuuga alina okuvaayo okunnyonnyola kubanga yeetaba mu kye bayita corruption, kye bayita person to hand. Kitegeeza bwe ntuula mu meeting ne tutuula wano nga nkola mu kitongole kya gavumenti oba kampuni yonna oba nkola ku Simba oba NBS oba NTV oba BBS whatever, kale kanteekamu ne CBS yaffe etuvumira His Excellency Bobi Wine, nenteesa neŋŋamba bannaye nteesa nga nze ndi mu meeting, nenteesa omusaala gwe nyina okwewa ne mmala n'engwewa ne bamala ne bagumpa. Tebayita person to hand. Kati now mu corporate governance bakugamba meeting weeba egenda kuteesa ku nze sikkirizibwa gibaamu nfuluma. That's a corporate governance. Administrative wise tekikkirizibwa. Mpuuga yatuula mu meeting ne bateesa okwegabira ssente bali abeena. Tetwogera nnyo ku BNRM kubanga abo babbi bafuuka sitaani. Sirwanyi n'atwala miliyoni 4 ne bali abasiru, Mpuuga ne bamuwa 5. Lwaki Mpuuga? Because Mpuuga ensi ebadde ekwagadde. Mpuuga bakulabanga Yesu. Mpuuga tebakusuubirako kubeerako ttosi. Tuvala ziri empuuta z'NRM twazireze Sirwanyi. Zo ne we zirya bo babbi kuba ne mukama waabwe mubbi bo twabavaako. Museveni yatusina n'abamulinaanye baatusina tubalabanga kiyitirirwa no tubalabanga missed call. Ntegereka bulungi video etandika now. Ekyansesezza ebintu bya Mpuuga bijjeyo abantu, ebintu bya Mpuuga bijjeyo ne Mao twakwesonyiwa. Ndabye Mao ng'agezaako kwogera ayogera oluzungu ajereze Nuupu. Mao omanyi mwekambabuulire nabagamba I was supposed to be an actually. Mama wange eddya lyasooka okufumbamu baawe baamutta be bamu ku baazimba ekizimbe kya Uganda House. Musajja mugagga of course baali tebabitegeera bulungi. Era baganda bange abasooka bakyoli banodana. I was supposed to be an actually. Mao n'abakyoli n'abalango bamutunuulira bamwewuunya byayogera. Yagamba Nuupu ne Bobi Wine bakolera Museveni. Kati Bobi Wine agobye Mpuuga yavuddeyo n'asesema ate n'addamu ebintu byeyogera emyaka ebitakyatunda kuba bamutuuzaamu kamera. Mao kankubuulire Mao omanyi osanga omutamiivu oba omuntu n'ayonoona ku kkubo obubi bwe bukala ne tuba nga tukyabuulirayo buwunya. Mao wawunya Mao your faces oli bbi gwe bapima ku kkubo n'asooka awunyira ekyalo n'awunyira abalango abakyoli bonna abalugwala n'awunyira abaganda abasoga n'owunya. Katonda n'atuyamba Robert Mao gwe bayita Robert Mao B n'akala. Kati Robert Mao oli bbi eyakalira ku kkubo nga takyawunya nga twakuvaako era tukuyitako n'emirembe. You no longer bother us. Tokyatubazalinga. We don't care about you. Kubanga a person like Mao anacholi. I've never seen a stupid acholi like Mao. Kati bakutunuza mu kamera mbunawo oyogera ku corruption. Ifo ky'okwogera ku kikolo kya Mpuuga oli ku Bobi Wine yasama. Mao wasigaza kubba bakazi bobba ku basajja baba. Era banaye mwenna ba MP namwe ba minister bwe muba ne bakazi bammwe tembalinaanya Mao. Bw'olabanga omusajja awasa omukazi ng'amubbye mu ddya ng'amubbye mu bufumbo bw'ogendanga kupata temulinaanyanga mukazi wo. Mao mwe ba minister mwe ba Museveni temuddira bakazi bammwe ne mubalinaanya Mao kuba takyalina kyakufiirwa. Nkiddamu Mao yali bbigo baapima ku kkubo n'awunyirira ekyalo. Katonda n'atuyamba n'akala takyatunya so tetumufaako. Wasa bakazi bo bobba ku basajja abalala
owase paka wolifa era ffe tukulinze tuli kuziika kati gwe mawu nkulese beereyo ne DP yo gye wawa Museveni n'oli omusajja alina amannya okungulwa mitaani oli eyagenda mu East African simanyi parliament ne mukasambidde ayogera oluzungu East African mulye sente mukagawale it's okay ffe katwavuwale kale ne mukama ow'ekisa tajja tuleka kwavuwala kakati kantandike bwenti njagala kunnyonnyola bannayuganda kino mukitegeere lwaki Mpuuga yandyebaziza Bobi Wine enkya ngenda kukola vidiyo n'olunaku oluddako naye onaamalira olunaku olwokusatu ngenda bannyonnyola China information gwenfuna Mpuuga sente ze baamuwa zaali zaaki onaamalirayo vidiyo ey'ennaku ebbiri mujja kuba mutegedde gwe nkya weekubira wano ku Kaye Wisdom Official nja kuba mbikuwa now Bobi Wine agenda okujja mu parliament mumpulirize bino mwabawaana Mpuuga Bobi Wine agenda okujja mu parliament nga Mpuuga abadde emyaka 10 na Mpuuga mwali mu parliament Katonda nga wali omulamu bantu mmo kubanga mwaggwamu ensonyi naddala abamu abali mu Buganda by the way twawula obwakabaka bwa Buganda n'Empuuga kyenabagamba luli nti temugattika bino bye tuli mu kwogera omusajja wa kabaka Buganda ezimbye Empuuga Bobi Wine temumenya bakulembeze Buganda bezimbye temutwasamira mwe mujja tujjemize kabaka obwakabaka wa Buganda tebuzimbangako kye bayita character ne habiti ya muntu n'ofuuka mubbi that eyo sinnono ya Muganda teriyo Muganda Abaganda batono abatambula nga balya era ng'otambula ng'olya ensi yonna ekutunuulira bweti ng'olya muwogo musiike ng'otambula olya chapati kubanga olya nnyo kizibu nnyo okusanga Omuganda oba omuntu akulidde mu Buganda nga bamusimbye atambula alya Mpuuga kye wakoze obadde nga atambula alya naawe katudde ku kino njagala tugende mpola ndabye buli muntu yenna olw'akabondo ka Mpuuga ng'avaayo ng'agamba Bobi Wine engeri yakuttemu ensonga mbi kati njagala mutubuulire omuntu anabbanga ssente za gavumenti kale waabanga Mpuuga tukkiriza Mpuuga bw'atuuka mu parliament munange bw'ayogera zaake tasobola kwogera kubanga Mpuuga ensi yonna munange Mpuuga waaba ayogera aye bazaake banaayogera Mpuuga yamanya oluzungu munange Mpuuga waaba ayogera ensi yonna era tukkiriza era tetukimunenyeza Mpuuga ekibuuzo nsaba basajja mmwe nga bwe mutwasamira mutuyigirize nti bwe tubayo ba Mpuuga nga 10 nga bali mu parliament bwe batuuka okubba ssente z'omuwi w'omusolo tubakwate tutya mutukolereyo etteeka nti omusajja wa kabaka nga Mpuuga wabba tubukwate tutya mutubuulire kati omuntu wabba kati kubanga wisdom wenziba Bobi Wine ajjaku nga kayeddako wali kati tokyatwogerera n'abalala kati ekibuuzo tukkiriza maama Mpuuga Mpuuga munange ye ate yakikiikira ne mu UN Mpuuga munange yayogerera Uganda munange Mpuuga yakasinkana Donald Trump ye Mpuuga mu UN gwe bamanyi munange yamanyi oluzungu ekibuuzo kati katubuuza Mpuuga gwe mutuwaanira byonna era tukkiriza birina abasajja nga Mpuuga bwe bababye bwe tukwata Mpuuga ne muka omusajja tubakwate tutya mutubuulire bwe tukwata Mpuuga n'omuka musajja okumanya abasajja mmwe mutukwate empola ffe tugenda kutandika okugjayo ebyama wemba mubadde temukimanyi Mpuuga bamukubako amasasi bwe muba temukimanyi tugenda kuzza vidiyo bwe bamukuba amasasi Mpuuga ne bamuteekako vidiyo mu ddwaliro ng'agamba bamukubye amasasi ga byabufuzi owa poliisi n'avaayo n'ayogera nti Mpuuga bamukubye amasasi kubanga bamukutte ne muka omusajja si byange mumanyi mugende ne mulowooza nti ba wisdom aboogera ennyo abo abaana bahuligani bayaaye bebenzi ffe babbi mwe mutwasamira empola ffe tetubbangako bantu abo abantu betusinga okutya n'okuwa ebitiibwa mbw ab'ebitiibwa nze teri muntu yali ankutteko na muka musajja kwegamba nga ntuuka kwana nga nkwana muka musajja mugenda tuggisayo ebyama kankiddemu Mpuuga gwe mutuwaanira n'empisa bwampisa
Mbwera malayika ye papa wa Uganda mukatuliki Muganda Mpuuga bamasasi ne bamutwala mu ddwaliro Masaka Mpuuga ne bamutunuzamu ab'NTV n'agamba bankubye amasasi lwa byabufuzi omwogezi wa poliisi Masaka Greater Masaka n'avayo n'agamba Mpuuga bamukutte ne mukomusajja musaya najja bamasasi abasajja kati awo ne baddira ne bapapa nenge kuli erifulumye ne baddira omwogezi wa poliisi nti addamu byogerako n'omusango ne tujja kunoonya oyo omusajja gwe kubanga it is on the record mumwagala tukole tutya nga bwe tunenya abasajja ba Museveni nga bwe tunenya omusajja akulembera essomero lya Kisubi oyo omwana wa Bobi Wine yali asomera nti omusajja oyo waliwo fayiro nga bamukwatako ne musajja munne nti otyo Kayihura ku mulembe gwa Kayihura nti otyo omusango gwagwerawa bannange kati nga bwe twogera kwoli naffe tujja kujjayo bino temutuwanira nnyo Mpuuga nti no talina Bobi Wine si yaleeseko ku Mpuuga baali bamukutteko ne mukomusajja ekyo kimuwe munankwata obubinja kujjayo ebyama naye ekisinga obukulu mutubuulire omuntu nga Mpuuga bw'atuuka okubba bwe tumukwata ne mukomusajja kati tukkiriza musajja wa Kabaka wa Buganda yasoma nnyo amanyi Oluzungu mutukolereyo etteeka mutubuulire nti wisdom foot soldier simanyi biki bwe mukwata Mpuuga kati Mpuuga kubanga tumwagala nnyo tukoleyo etteeka nti Mpuuga tumukwata ng'alya ngabbye ssente z'omusolo tumutwale mu muzikiti ewa Seeka yaba amuvunaana oba omulangira Nakibinge mutunnyonnyola oba omulangira Nakibinge munaye yalina okwogera ku Mpuuga ne wabba biliyoni 10 yalina okwogera ku Mpuuga then tukitegeere lwaki mutujjeemize ekyo kimu wuliriza lwaki Mpuuga olina okugenda Bobi Wine n'ofukamira bwoti n'omwebaza mwabatwasamira n'Empuuga nti wakabi mumpulirize Mpuuga yamala emyaka 10 mu parliament bw'aba Mpuuga yali wakabi lwaki Robert Mao teyamulondako wadde kulembera kakiiko n'aka mu parliament bw'aba Mpuuga nga bwe mutugamba nti wakabi ekitegeeza Mpuuga Robert Mao teyamulaba mu busobozi ekitegeeza teyamulaba mu busobozi nze nsaamu ekitiibwa Katikkiro wange Charles Peter Mayiga era nzikiriza by'ayogedde era byonna naye owekitiibwa bw'obadde weebaza Mpuuga n'otugamba is a very perfect politician lwaki teweebazizza era n'otugamba nti no akoze obwa leader of opposition n'ekitiibwa nabadde nsuubira nti Katikkiro genda tugamba kwebaza n'okwebaza omusajja gwe bayita Bobi Wine eyakulengera n'akuwa obuvunaanyizibwa tetwandikutegedde owekitiibwa Peter Mayiga n'ekitiibwa ekingi ebyaddala ensi teyandikutegedde singa Kabaka teyakulaba mu bangi n'akuwa obwakatikkiro ensi teyandikutegedde mwebaza Mpuuga nti akoze obwa leader of opposition n'abukola bulungi mwe mulowooza bwe kambabuulire obwo obwa leader of opposition ne bandibuwadde Zaake yandibukoze kubanga buli omu ajja n'ekisa kye ne bwe bandibuwadde Ssemujjuŋŋanda ne bwe bandibuwadde Sseggona ne bwe bandibuwadde Joyro Ssennyonyi ne bwe bandibuwadde Nambeshe buli omu alina ekisa kye buli omu alina amafuta ge nze Uganda waliyo obubuloga buli ebuvoloota bwe bugamba wayitawo ennaku 2 ne bwogera ku linnya lyange ne bwogera ne bukyanzija eno najja amannya gaabwe mu kamwa because nze nina ekisa ekyange ne bali eri bali mu kuwasa kufumbirwa n'okukola bye bakola na kwambala miguwa mu bulago na kutunula nga robot. That is the way they are. I don't need to kutunula nga robot. Simple as that. Gwe buuza bloga kye Uganda yali ayambala ettayi nga ajja okwogera. Bwe nakitandika bonna ne bakitandika n'omugenzi. Simple. Naye lwakwanga of course ebyo si bye yandeese katudde ku kino. Mpuuga waaba yali mu parliament nga mumuwana of which nkikkiriza mugezi mukakamu n'ebirala. Nkunnyonnyodde nti baali bamukutteko ne muko omusajja. Temugamba nti kati Bobi Wine yamukwata ne muko omusajja. Kubanga ndabye njagala nnyo Ssemujjuŋŋanda yabadde ku Simba eggulo n'agamba nti nno Mpuuga bandi mukutte bulungi kubanga ekyo kyali mukakamu wampisa. Ssemujjuŋŋanda gwata kimanyi nti Mpuuga bamukwatako ne muko omusajja. Tukugire video tugikuwe.
Bobi Wine yamukwata n'omuko musajja muleme tujjamize tujja kujjayo empisa zammwe ng'ebimu sigambye nti Mpuuga mubi nnyo naye ate muleme mutukuba nnyo ate muleme mutukuba nnyo nga mutuvumira ku ekyo Ssemujju nkwagala nnyo naye kati kambuuzo wamma mugambye nti Mpuuga ategeera mugezi bitya kati Mpuuga anywa walagi yenkanawa okukeera okugamba nti ekibiina kya LINKUP kijjudde abooluganda nga kati Zedriga twamutumye Zedriga sentamu kati naye muganda wa Bobi Wine muleme twasamira mugenda tujjemize nabagambye senta gundi oyo Nyanzi banange Nyanzi oyo mumulaba Nyanzi waliwo ebintu byakola ono Museveni muyaaye mubbi mutemu bw'oba odiringa naye waliwo diplomasi weetakola nga weetaaga abanyanzi Nyanzi okujja mu LINKUP n'okuba n'ekyo ekifo kyalimu kubanga akisobola oyagala kiwa Nambeshe oyagala kiwa Shamimu Malende Nyanzi nabannyonnyola mu vidiyo eri nti Nyanzi akwata emmotoka ze n'aziteekako ebizindalo n'alumba kamwenge baani ababisobola ebyo oyo omusajja ne looye kubanga oba onoogoba omutemu nga Museveni omubbi nga Museveni weetaaga abantu baradiko ku ground simple as that best yagamba bw'oba ogenda mu kalulu ne Museveni genda nze onoosanga wano kubanga akitegeera Museveni takyayagala kumanya atta asiba buli kimu akikola akawo tekasobola mujjamu yali gundi best kyeyagamba tuddeyo ku kiri Mpuuga Bobi Wine agenda okujja mu parliament nga Mpuuga bino bikulu lwaki Mpuuga olina okufukamira ne weebaza Bobi Wine bakubana batwasamira ovaayo otya n'ogamba nti neebaza Mpuuga akoze obwa leader of opposition bw'omala byonna byogera ddayo weebaze n'omuntu eyamulengera nammwe ekifo ekyo mwe abakristo mwangambye Mpuuga mu katuliki katubayigiriza bayibuli ffe ba student of school of ministry Kristo bwe baalinga bamuwaana ekitiibwa yakiddizanga kitaawe nga buli bamuwa ekitiibwa akiddiza kitaawe Mpuuga he would have been nothing Mpuuga he would have been nothing wandisikaddeyo emmengo wandisikaddeyo mubakaanira ettaka n'otunda ettaka lya kabaka hayi tebaliiyo wandisikaddeyo mu biku Mpuuga wali mu parliament eryaddala ffenna tukimanyi wali toddamu Masaka baali bagenda kubakalu kubanga ensi yali ekwetamidde waliwo oyo omukazi bamwita Mariam ye Maria oba treasurer wa DP kyemmanyi akyali nayo bw'omanya akagirigombeka wamuyisaamu bw'olowooza tetubimanyi oyagala tubijjeyo Mpuuga wali togenda kulya kalulu aba DP broker abaali basobola okulya akalulu muwanga kivumbi pozi maybe n'abassemujju tetulonda Ssemujju n'oba olondera Lubaga oba Kampala Central ogenda kale ekira n'olonda Ssemujju n'okomawo Ssemujju naye kati ani Abedi Bwanika ensi yali yakugaana nga n'ekkanisa yakugaana nga wasigala mu bibaawo byo biri ebyentinda osegera gwa Abedi Bwanika kyobola watoto church yajja nekubako kanisa ng'obaddewo emyaka n'emyaka naye ng'ekkanisa yo yabibaawo osiba mu Amerika paka wakwatibwa ensonyi n'ozimbawo akakoyinawo kati nga naawe oyogera gwa Abedi Bwanika Museveni gwe yawa ssente n'okola statement Museveni tabbye kalulu kabadde kamazima na bwenkana gwe naawe okyali pastor gwa Abedi Bwanika oli bawalulala tuddayo ensi etegedde Mpuuga nga Bobi Wine amulonze kuba leader of opposition bannange kati kambuuze ndabyeyo abantu abagamba Bobi Wine tayagala Mpuuga yasama mpola if you don't know you don't know shut the hell up toyogera mwekamba buulire Buganda si yetunze Mpuuga mu Uganda yonna nkiddamu I love the kingdom of Uganda Buganda si yetunze Mpuuga kyemmanyi temwagala kikiriza Buganda si yetunze Mpuuga mu nsi yonna it was the appointment of Bobi Wine yetunze Mpuuga mu Uganda yonna Mpuuga yali mu DP ng'omukyoli Mau tasobola namuwadde kulembera kakiiko kakosase ne basajja mmwe lwaki temusiima Mpuuga wandibadde okomba na bigere ya Bobi Wine Mpuuga wandibadde totuula na mmedi nsereko musajja gwopozi ng'olina ensekere mu mutwe gw'odaayinga Mpuuga wandibadde totuula na mmedi nsereko wandibadde totuula na mmedi nsereko n'oyita Bobi Wine ekirerya enkya ngenda kujja n'okuinterpretinga
speech okuinterpretinga byewaise Bobi Wine wandibadde totula na Medi Nsereko n'ogamba ekireria Mpuuga you were nothing newe wali emmengo mwekamba buulire waliwo abakulembeze abavudde emmengo enkomerero yaabwe etya genda ogobere Sozi Kaddu Mukasa genda obagobere nga bonna bali nga Bobi Wine yagambye nti ab'ekitiibwa abo batuswazizza Joyce Bugwawo wavadda mu menopause tokyagenda mu nsonga za kiwala ogenda myaka 8 wenkana ne Museveni obukulu nokera ku myaka gyo at your highest your peak nova mu side y'abanyigirizibwa nogenda mbanyigiriza ab'ebitiibwa mwatusina Joyce Bugwawo nga nawe oyogera Joyce Bugwawo n'okwata abataka ba Kabaka n'obatwala wa Museveni Joyce Bugwawo olwana ne Kabaka Abaganda muzuukuke baleme balimba nti abantu ab'ebitiibwa mbu buli kye bakola bakikolera mu mutima gwa Kabaka bakulimba Kabaka waffe gwe mulaba alina ebizibu bye bamuteekako mwe muli obutwa kyobola kati atambula yekka tekibangawo Kabaka wa Buganda genda ku masiro n'agenda yekka bayira we mwe wote mukimanyi mugende musome nnono Kabaka ogenda ku masiro Kabaka tagenda ku ntaana za kitaawe ayina okubaako ne direction yakagenda emirundi emeka yekka mwe mulowooza Kabaka teyabasina ku bubbi n'obutemu bwe muyina n'obutwa bwe mutambuza Joyce Bugwawo n'okwata abataka ba Buganda n'obatwala ewa Museveni nga Kabaka tamanyi ne Katikkiro nga tamanyi kati nga muddamu twasamira mbu awo omanyi ab'ebitiibwa wisdom bw'oba oyogera kuwa ekitiibwa omanyi ab'ekitiibwa oba weeweeta tugenda na bana zovina ati ab'ebitiibwa kati munaye kati bana mwagala kati kale kambuuze mutugamba Mpuuga tumukutte bubi lwaki Katikkiro wa Buganda Joyce Bugwawo yakwata abataka ba Kabaka n'abatwala wa Museveni nga Kabaka tamanyi lwaki Katikkiro wajja n'oyombera mu lukiiko lwa Buganda kubanga wayogera ebikaawa lwaki Katikkiro naye tewayita Joyce Bugwawo Katikkiro wa Buganda lwaki tewayita Joyce Bugwawo mu kyama ne mwenenyeze yensi netakitegeera lwaki wajja mu lukiiko lwa Buganda n'oyombesa Joyce Bugwawo mwe mwagala Mpuuga ajjabbe sente z'abantu ng'akola mu linnya lya Bobi Wine ne Nuupu tusirike mwagala ensi ekyawe Bobi Wine n'Abaganda bagambe nti n'Abaganda babbi mwagala tukyayisa Bobi Wine gy'abaddenga okuva mu Manvuka mu Basoga mu Banyarwanda mu Banyankole mwagala kutta ekyo Bobi Wine kyakoleredde ng'abaana bafudde abannuupu ng'abaana bawaŋŋanguse bali mu nsi banoonya bubudamu mwagala kitta mukittire mu Mpuuga ensi egambe nti n'abo Abaganda ba Bobi Wine bali banguzi mwagala ensi egambe katulekawo Museveni kubanga wetunaleeta ba Mpuuga ba Bobi Wine nabo babbi mwe basajja mmwe tubalaba ebyo bye mukola ebyo bye mwesiriwaza lwaki Katikkiro w'ekitiibwa lwaki this is my question lwaki Joyce Bugwawo yatwala abataka ba Kabaka ewa Museveni lwaki wajja mu lukiiko n'oyomba muddeyo mulabe vidiyo eyo n'oyomba wayogera eddakiika nga 3 ng'oli ku Joyce Bugwawo lwaki tewamuyita mu ofiisi yo ne mwogera temujja tujjamize basajja mmwe abamu nalabye Mpuuga gwe ng'otugamba mbu wave Makerere ng'olina essomero musajja ku myaka 2 twali tumaze okufuna bye tulina Bobi Wine ku myaka 25 yali amaze okukola obugagga bwe ate nga tetusoose kugenda Mmengo kubba ssente mwagala twogere bye mwakola Emmengo mwe basajja mmwe mwagala tujjeyo engeri mwe gye mwafuna ssente mu linnya lya Kabaka mwagala bye tuba twogera Mukama ffe atuwadde omukisa basajja mmwe nga tetukola nko mu ofiisi ya gavumenti wadde Mmengo Katonda yekka yatusitudde okutujja ku zero paka we tuli mwagala kuba Bobi Wine abantu batandika okugamba temuwa n'abo Baganda bagenda tubba kubanga babbi olaba Mpuuga naye abba tetujja kukiikiriza mmwe basajja mmwe mbu babitiibwa Joyce Bugwawo eyavadde mu nsonga takyayambala na gundi takyayambala na always gwe Joyce Bugwawo olaba wakwa by the way mwe lwakwanga temukimanyi Joyce Bugwawo yali amaze okuvuma Kabaka kasita yakwata abataka n'abatwala wa Museveni nga Kabaka tamanyi Joyce Bugwawo yavuma Kabaka Katikkiro wa Buganda n'ojja n'oyomba eddakiika gwe wayomba gwe oyagala Mpuuga alye ssente mu linnya lya Bobi Wine tusirike
otte legacy, ne reputation, and the image of Bobi. We are not going to allow that, my friend. Mumpulirize. Tamaliza lapa video ewangu. Zino sente, singa Mpuuga. Commission ya Parliament ebyaddala ekkirizibwa okulabirira ababaka n'okwewa ssente ze baagala. It's true. Ne bw'emala okusalawo nti Mpuuga tumwe $5,000,000 yali erina okujja ku floor of Parliament bakiyise etteekawo Parliamentary Administrative Act etteeka erifuga Parliament weligamba ti commission emala okusalawo mujje Parliament ekiyise. Mpuuga okumanya watuswazizza nnyo gwe musajja gwe kyobola amawuti yakuwa na bukulembeze okyobola bwomukyoli mawuti yakuwa na bukulembeze olaba mawu mu bwadde ofeebwe tiyakuwa bukulembeze yali amaze okukiraba nti kano weebikako bwebisi naye oli katula nanti kasita watandise okuba famire ya Bobi Wine gwe fala kasita watandise okuleeta Mpuuga Nyanzi byakoze wali obikoze. Mpuuga naganye Mpuuga vayo tugambe nti wali odiddeko kale space oba lwawumu n'ogiteeka mu campaign za Bobi Wine. Nveeyo nkulaga Nyanzi omwana we gwe bamuyita Magi bamusiba paka luzira. Gwe Mpuuga yasamira ku Nyanzi. Mpuuga gwe yasamira ku Nyanzi. Nyanzi bamusiba. Nyanzi bali bagala mutta bamukuba essasi. Nyanzi muwala we Makerere yakulembera abakyala. Nagenda okwekalakasa muwala we alina ku campus oba yamaze oba tannamala ne bakwata muwala wa Nyanzi ne bamuteeka ku CPS ne bamubuga paka luzira gwe fala gwe ng'ovaayo yasama bera na nviiri zo z'odayinga musajja ozigyemu ensekere temujja kutumanyiira gwe yasamire Nyanzi gwe manyi kiyama basajja mmwe mutugende empola Mpuuga vayo tugambe kyali otadde munnu ng'oggyeko amagezi kale kubanga mune buli omu akuwala nze ebyamagezi sibitegeera nze ntegeera tugambe nti emmotoka emugiraba oba kino mukiraba oba mu campaign kino wali eringa weevuga oli muzi esi gwe fala kati gwe tukolere ki musajja otugamba mbu wenali ku kampasi Mpuuga we wali ku campus wakwatibwa chance nti Buganda by then yali enoonya Abaganda tiyategeera kutegeera nti abamu si Baganda yaleeta buleesi bantu balina mannya ga Luganda Bampuuga baani mwenna naye baleeta mu Buganda Kingdom and you got a chance to get a job awo ne mukola ebyammwe ne mugaggawala nga bukyali ku campus temutumanyiira mbu nava ku campus nga nvuga benzi gwe ng'ozigjewa mu misiri gy'emmwanyi gya kitaawo yali avuga benzi gwe musajja olyoka otwasamire ng'oli kusibye kati wabadde ogeza kugamba Bobi Wine nti Bobi Wine wali mwavu nnyo nze navuga benzi nga nva ku campus gwe musajja gwe fala gwe twasamira tujja wali gwe Mayega ne Segona n'abantu abalala batafuuka popula baanoonya abavubuka Abaganda okuva e Makerere bajje bayambe ku Bwakabaka nga buddawo. Peter Mayega kati krowe nnaku zino najja ng'alinnya amadaala n'afuuka omuwandiisi paka kati waali singa chance eyo teyajja tebandi baleese actually babaleeta nga mulina amanya g'Oluganda naye ng'abamu temwali Baganda. That is the truth. Naye tebamanya ne mugaggawala ne mukola budgeti mukoze amatikira ga Kabaka mu 1993 embaga awo wonna mwagaggawala temutwasamira nammwe kati wakolanga business ki gyogere naffe tujjeyo ezaffe n'okola essomero lya data mine kituufu n'ofuna obulango oba bwabwerere ku CBS lwaki mwe basajja mmwe nga data mine mugyesibyeko nti ya Bwakabaka bye mutulimba ezo TV nga si za Kabaka. Data mine bagiranganga ku CBS nga mutugamba ya Kabaka eryo essomero lyo ne mugaggawala nga olaba TV ya Freeman eyo gye bayita ya BBS gye mugisibako nti ya Kabaka mulowooza tetubimanyi mwe bafala mmwe muleme tujjamize twasirikire bw'oba mwaba takimanyi njagala onkubira essimu ng'olina wiini ezo ssente Mpuuga ze yafuna enkya ngenda kukola vidiyo bwe ntuukira ku Friday nga nkuggyako engalo ezo ssente balina kye baakusasula okukola actually Mpuuga okimanyi woba oli mukatuliki njagala tugende erubaga okwate Bayibuli enewe mwe basajja mulina basamize oba Museveni takuwangako ku ssente tunenya Nandala Mapabyo we FDC Nandala Mapabyo asirise bw'ati takula Nandala Mapabyo olabe waatavaayo kwogera bwino
nandala bali bamuwa pick up za sente nga naawe oweta goloza tetwabimanya twasirika kubanga oli wakitiibwa twasirika kubanga twakwewunya twasirika kubanga ne tugaba nange ensi eweddemu ensa ne tulinda at the right time Mpuuga twali twakusirikirira dda kyova olaba nga toswala nakukkiriza kutambula na mukulembeze nga tukumanyi mu Amerika waliwo omukyala babamuyita Esther yatuuka n'agamba yakwata akazindalo ng'omukulembeze azze mu Amerika n'agamba basajja mmwe bwe mubanga mudda wano temutuleeteranga Mpuuga ate si mutuleetere yeekolera gwe Mpuuga omanyi kati n'oyo omukazi Bobi Wine yali amugambye okwogera ekyo Bobi Wine n'akudifendinga gwe fala mu Amerika ng'otudde wali omukazi ng'agamba oyo Mpuuga temumutuleeteranga ng'ensi ekitegedde Mpuuga akwata dda ssente Uganda mumanyi zino miliyoni 5 Mpuuga ayina tujja zijjayo omunaatukwata obubi mpola mpola tuzikube wali mumwagala tukole tutya Mpuuga kiddamu genda ofukamire weebaze Katonda ku lwa Bobi Wine okulonda you were nothing wali ogenda kufa nga tomanyiddwa wali ogenda kudda e Masaka obeereyo nga tomanyiddwa mwabawaana Mpuuga n'obwaka kale ne Katikkiro ekituufu muwaana but muwaane n'omuntu eyamufuula star Mpuuga yali mu parliament ng'ensi temumanyi Mpuuga abadde mu parliament nga tebamufanako Bobi Wine amuwa leader of opposition okumanya Bobi Wine wa kabi Mpuuga newe yalya ssente nga bakimanyi abadde amuwadde obwa commissioner kati musiriwala kati Mpuuga okuwa commissioner mwekamba buli mwe batakimanyi okuwa ekifo kya leader of opposition ekyo ekifo kyenkana n'obwa ne cabinet minister Mpuuga bw'aba Bobi Wine yali akuwalana goloza lwaki teyakiwa Ssenyonyi mu kusooka kuba Bobi Wine yali amaze okutambulako ne Ssenyonyi ne zaake gwe ng'oli eri mu sausage munkwate empola nja kujja enkya nkomawo wano Friday nkomawo wano ngenda kukomawo wano mumujja muntankula nze babuuli Omulanyo highly slim tea ng'omanyi toyina gy'olaga ajja kuleetemu okutabuka gwo mu lubuto okutonotono naye oluvannyuma lw'ennaku 3 ojja kutereera abalina sukaali abaana abatannaba kuweza myaka 12 nammwe abayonsa abaana nga tebannaweza mwezi gumu temutawaana paketi ya highly slim tea egula emitwalo 15 ate nga bagikuleetera wennyini w'oli ate gwali ebunaayira ogifuna ku mitwalo 2 obulogu oteekako ez'ogugikuleetera okumanya ebisingawo kuba essimu 0701 olunaku lwaleero munansonyiwa nalwo nsazeewo nzije tukubaganyemu ebirowoozo mu ddakiika ntono nnyo ate tulabe ku bigenda maaso mu ggwanga ensonga ya Mpuuga yabadde kwegamba neebaza abantu abankubidde ku masimu ab'ebitiibwa n'abalala naye mbadde nasiriseemukko naye mpaliriziddwa kyemanyi nti Mpuuga ngenda kukola vidiyo ya leero n'enkya bwelutuukira ku Lwokutaano munaaba mutegedde abategeera sijja muzzaako ngalo mukulu Mpuuga of course ababadde concerned abankubiddeko ku masimu ku kintu kya mukulu Mpuuga ne mumbuulira n'enkwata mwebale nnyo mwebale ddala of course amanya ganze Kayibuzito mutaani w'omulala yakola ku matono mutali mazzi ne Seriraka bulijjo mbaga twava erengisinga entingira Buganda tuli baana ba Ssaabasajja Kabaka kati nga twogera tusinzira no musaza lwa Ssaabasajja Kabaka mu North America nga sinnagenda wala eno vidiyo egenda kuba nyimpi njagala obategeeza bw'oba olina ebintu byagala okujja e China byonna probono cargo eri awo ku Hamutawa ba probono cargo bakugira ebintu e China ng'oli mu Uganda tekwetaaga kugenda kwata tiketi nti nno ngenda China kusuubula kyonna ky'oyagala oyagala kutransfaringa ssente kuzitwala China oba China zijja China zireeta Uganda babikola kintu kyonna kyoyagala oba firiji oba ngoye oba bitya batuukire ku namba y'essimu eri noti 7 4 noti 3 44 9 0740 344 909 ekubira omukyala bamuyita Sise umugambe nti Kayibuzito muyampadde namba nina ekintu kyenjagala njagala ekitanda ekyakabi bajja kukituusaako ku ssente entono babayita Probono Cargo awo ku Ham Towers nga bulijjo Kelly Slimuti njagala obbeebaza tumaze nabo kati mwaka tugenda mu gwa 3 nga teri complaininga gano gaba majaani oba oyagala kusala lubuto oyagala tusala lukendeere
tuwetaaga genda mu gym buli lunaku time togirina ojjagwa n'ebyuma gana amajjaani gali organic oganywa bunyine gasala olubuto osobola okuba osala oyagala kusala lubuto oba oyagala kusala mugejjo bagayita Kaye Slim Tea saagala weekwase ogafuna otya genda ku website yaabwe oteekemu nti www.kaye-organics.com Kaye kiri KYLIE/organics.com gano majaani so tudelivaringa mu nsi yonna ne mu Uganda tetulina dduuka omuntu ajja nagamba nti amajaani wisdom galanga edduuka lirino tulina omuntu gwe twakwata omu yali atambula n'ekizindaalo eyo mu district team ng'agamba wisdom amajaani galanga agakozza gegana afe tetukola tutyo twakikola bwetyo okufunako akatono nga tetwagala bagakipule oba oli Amerika Bungereza gegana amajaani Kaye Slim Tea osobola okuba nga olina olubuto lunene n'omubiri munene gwe gakozesa tegayina any effect just woba oli lubuto togakozesa ng'oli lubuto olw'omwana as in pregnant bw'oba olina sukaali obagamba nina sukaali ne bakuwaga diabetes beba Kaye Slim Tea yes tutuuse nate Victoria University twala omwana wo asome mu university ekintu kyagenda okusoma nga si kusoma busomi nti yatula university n'amala omwana abeere nga agenze mu university etegeerekeka nga byasomye asobola okubikola ngenda kwogera ekindeese ku vidiyo eno ngenda kuba ndowooza tukwata mpola mpola nakola vidiyo ku Mpuuga erina abantu be yatuukako nze nagamba mu Buganda Kingdom njagala okubaza Katonda balina abantu be bankwasa naye mba nina ekintu kye njagala balina abantu be bankwasa era nasiima ekitegeera ekintu ekyo ndi musanyufu nnyo kwegamba okuba by the way ne wano mu North America naddala mu Canada tugenda kugulawo Kabaka Foundation sawa nanja kuba nzijjo bagamba Kabaka Foundation tugenda kutandika activity ekintu tukinywereze ddala tukisibe abalumu emitu bakole ki balumu Kabaka Foundation oba oli mu Canada sawa yonna tugironchinga mugenda kulanja kuba mbannyonnyola byonna ebigenda okukolebwa now nakola vidiyo ku Mpuuga bantu bangi baavaayo bambi ne bankubira amasimu n'abaali tebakitegedde vidiyo gye ngenda okukola leero enkya ne Friday nabye ngenda okuttaanya enkya ngenda kukulaga vidiyo ngenda kukola vidiyo nkulage nkyakuŋŋaanya bujulizi Mpuuga ssente ze baamuwa baali bamusasula ki by the way Mpuuga baali bamusasula kati enkya girinde gye ngenda okukola ey'enkya kunnyonnyola Mpuuga kye baali bamusasula now today nina ebintu bitono nnyo bwe navaayo okukola vidiyo abantu abamu abankubidde of course mwabaddemu abakaawu nga bayomba Wisdom omutosobola kukola bw'oti omusajja wa Kabaka obanga alwanyisa obwakabaka gwe kambabuulire nze ndi wa mukisa lwakuba ebimu saagala byogera nti Katonda yannyamba n'anteekako ekisa nenfuna okuganja eyo gwe gy'ogamba nti nsobola okulumba obwa tekisoboka kubaawo abanzaala bambejja era onkwata mpola mpola nze saava era balina be bankwasa kati omuntu akwasizza abantu kitegeeza omuntu oyo asukkulumye lwakubanga ebimu tetwagala byogera sisobola at any one time kulumba bwakabaka bwange at any one time nze mbaddeko mu meeting ezimu nga zoogera Lunyankole Lukanga ndi nze njogera Oluganda Kaye wisdom nembagambe ennimi ze zinsanze wano nja kwogera Luganda n'ebirala and we are proud nze ngamba nnyo abantu nti newemba nyina obuzibu ne Buganda Land Board seetaaga kalango kugamba baganda bange mikwano gyange nange kwegamba nti gwe sasula obusuulu ayipe with all n'essanyu lyange kubanga ezo ssente zensasula mu Buganda Land Board engeri that is the only way I can support my kingdom. I don't know any other way right now gye nsobola kuwagira mu Bwakabaka bwange Buganda Land Board n'obusuulu oba balina ebizibu beepanka waliwo abatali Baganda nze nafunako obuzibu ne Buganda Land Board nze mmanyi naye tekiŋŋaana kuwa obuzibu mbufuna mpa obusuulu antiru Katikkiro oba ki bwe baliŋŋamba naye nsooka kuwa busuulu ate ne tugenda ne tweriga n'abali mu office so that's how far twagenda wala mu kwagala Obwakabaka now nyina ekintu kye nziza okwogera kyavudde ku Katikkiro yatunnyonnyodde mwebaza
nze lumu nakolako video ey'omuntu omu n'alekamu ebintu ebimu yali ndicoding nga teri live ng'eno n'alekamu ebintu ebimu bye nayogera naye nemala emuga akati tekanyumye ojja kajjamu naye munange teyabujjamu bwe yasoosa kakati lumu nali ngenze okudduka ku misinde ndowooze batuyita naye okushifa oyo naye kakati nali bwe nti ndi mu kukwata byange maze okudduka omusirikale najja n'akonakona nga bakuyita kati obwongo bwange nalowooza nti bagenda kunkwata oba kati naye awo mukwata of course abantu bano baagala bifaananyi vidiyo kagamba ng'abantu bambuzizaako emirembe naye namala nengoberera omusirikale ngenda okugenda nga katikkiro atudde katikkiro abeera omusirikale teriyo katikkiro oto wakira sitaaga kuteekako nti katikkiro wa Buganda nangamba Kaye wampisaamu eggaali Kaye actually nafukamira and it was so bakita batya nafukamira ne mbuuza ate nafukamira nze mmanyi bye nayogerawo era ne munnyonnyola ne mugamba nti nina YouTube channel bagiyita Kaye Wisdom Official buli kigendako nkivunaanyizibwako kyange channel zenkyalako of course bivunaanyizibwa naye abaana abamu babirecording abamu babitematema ne babijja naye ezimu ntono nnyo eziba live zenkolerako live kati singa ne mugamba nti omuntu oyo yateekayo video ng'eri recorded yali asobola okukitemamu kubanga ate ye muganda okunsinga naye ate of course ne tubaako bye natereezaawo n'agamba omukyala omuntu leeta Wisdom office yange omukyala nga tanjagalira ddala twawunzika tantutte kyenneewuunyisa ngenda okutege era bannange nze kambabuulire bino ebintu byewuunyisa Buganda tesosola I know naye waliwo ofiisi enkulu z'ogamba nti nno kale ono gwenjogera naye muganda ebya ddala nti ajja kutegeera amakulu katikkiro mugamba nti leeta Wisdom ngenda omuwala oyo sirimwerabira ali mweru naye bagenda okuŋŋamba ne baga oyo teeka waaga tajja kukola ki ngenda omunoonyerezaako ng'agwa yiri eri neewuunya ekintu ekyo era nakyewuunya naw nze ku kintu kino nina bye ngenda okwogera njagala ontambuliza vidiyo eno nina bye ngenda okwogerako nga mbyagala ande nga ndi musanyufu okubyogerako nga teri antumye ekisooka Katikkiro yatugambye yatunnyonnyodde obukulu bwa Mpuuga empisa ekikula kye yakula atya byonna bye yatugambye bituufu naye nyina kye njagala okwogera statement eno nga ntandika nti Mpuuga fukamira weebaze Bobi Wine bw'oba oyina empisa ezo Katikkiro ze yatunnyonnyodde simanyi oba nkyogedde bulungi bw'oba Mpuuga oyina empisa nga bwe bakwogerako nalabye kojja wange Medad Seggona nenga bannange bw'oba oyina empisa nga abantu abakwogerako fukamira weebaze Bobi Wine okay wandibadde ofukamira neweebaza Bobi Wine if it is true Mpuuga ng'oyina empisa nga webazoogera bw'oba oyina empisa nga webazoogera mwanze kambabuulire nze mu bulamu bwange jjajja wange yankuba nga ŋŋaana okuddamu nze nafukamira paka senior 4 nze nafukamira nga mbuuza abantu ab'okulu bayirawe ate maama wange teyaŋŋaana nze nafuka nga nkiwuliramu emirembe nze kyankalubiriza okubuuzanga omuntu nga nnyimiridde nafukamira paka senior 4 nemba mbuuza omuntu omukulu nfukamira paka senior 4 ate saali wakyalo nkugambye nze nnyina gye nakulira oba gye nazaalibwa Port View nkulidde Nakasero somedde Nakibobbulu lyessomero nalinda eritalina pitatu nebo eritalina simanyi kati olifaanana I mean it was good mwaba wasomerako Nakibobbulu mulimanyi nga terimanyi ne mu Standard nga lisinga amasomero mangi kati wandigambye nti ndowooza nafukamira ndi wakyalo nga batuziika Kawaala mailo ezo 2 okuva mu City Center nga batwalyawo Kawaala ng'ova mu town batwalyawo siringi 2 kakati batwalyawo siringi 5 1,200 3 4 mu taxi ye Kawaala okitegeera kati nali wa kibuga naye nga nfukamira era nkyeyagaliramu now listen to me bwe ŋŋamba okufukamira ntegeeza bingi bwe ŋŋamba okufukamira nga wemutuwaanira Mpuuga nti wa mpisa kale asobola obutafukamira nga kikolwa nga Wisdom yafukamiranga asobola okwekuba mu mutima n'agamba okusinga okuteekawo disikafu kanfukamire kane let me break down kamenyeke
mu mutima. Because woba ogoberera empisa, if you follow the principles ennono z'obugunjufu, ennono z'ebitiibwa nga mpulira bwe babyogera, bukya kino ekintu kigwawo, sirabanga muntu gwe bawolereza mu Uganda na mu Buganda nga Mpuuga. Era Mpuuga bannaye, Mpuuga maama we yakunaaza olweza. Bwe tuba tunenya Museveni addidde ttooyi ne biwe gwapama n'ebikoze bitya n'ababikolako beegabira ssente nga bwe bazeegabira. Bwe tuba tunanenya Museveni obulyake n'abaana b'engeri gye baddemu Uganda n'abakoddemu engeri gye babyemu Buganda ne Uganda impunity. Tulina okweteekenga. Kansoke ngambe bannayuganda, ebintu bya Mpuuga lwakubanga mmwe mubiwulidde kati tetwabiwulira ne tusirika. Kubanga muganda wange Lumbuye etandika okwogera ku Mpuuga ffe awamu ne tusirika bwe tuti ne tuga Kaye sirika. Nze kyemmanyi ne Bobi Wine yasalawo n'agamba kansirike. Kubanga it wasn't the right time okuleeta ebintu bya Mpuuga. Bayirewo mmwe mwogera ku miliyoni 5. Neffe tujja kwogera ebintu mujja na kutya at the right time. Nize Mpuuga kyazaako. Nize okulaba Mpuuga kale ng'ayimiridde ng'atandika okuvuma Bobi Wine. Waliwo ebintu bye tugenda okujja during campaign. Abantu abaagaggawala ne ssente ndowooza ennyumba balina ne ssente mu ruumu zaabwe. Tujja nize Mpuuga kyaddako. Kubanga enkya n'olunaku oluddako ngenda kubavuunulira ebigambo Mpuuga bye yayogedde. Mmwe abatamanyi bulungi Luganda, Omuganda asobola okukuvuma nga takukubye luyi naye ng'akukubye, asobola okukuvuma nga tutegedde nti akuvumye. Kati ebyo ezo video tugenda zoogerako Mpuuga mmale muggalewo. But because nandibadde ne yesterday nakoze video ekwatako ne amasimu gampitiriddeko because baalabye ngenda kuta omuliro. Nkiddamu ntandise video. Mpuuga w'oba olina empisa nga Katikkiro waatugamba, wandibadde ofukamira ne webaza Bobi Wine. Ngenda kunnyonnyola lwaki Mpuuga yandibadde afukamira ne webaza Bobi Wine. Kansooke mbagambe kino. Oweekitiibwa Dani Muliika, abasajja abo Katikkiro ababeerako Bakatikkiro ba Buganda si bagagga nnyo ne tubeenyumirizaamu. Dani Muliika afunyeko ku staff ku bukulembeze bw'Emmengo obuliwo kati nga yeewuunya agamba bwe nava mu office nagamba ekizimbe ekyo okiddabiza ku ssente bwezi ne kino ssente bwezi naye lwaki bazidabolinga emirundi ng'ena nga mmaze okuvaamu mu office. That is Dani Muliika for you. Be bano abasajja abaweereza Kabaka n'Obuganda nga tebeerekeddeyo oba tebazze kukola ssente. Be ba Dani Muliika, be ba Walusimbi, be ba erinnya lino limva mu mutwe naye nja mujjukira mu bagambe n'obwetowaze nga tebazze kukola ssente. Ekyo kankikomyawo. Yavuddeyo n'agamba muganda wange muto wange Mpuuga waliwo ensobi ku kya ssente ekyo. Okay, kati katukireke. Dani Muliika katumuleke. Mujja gamba Dani Muliika takolagana na Oweekitiibwa Peter Mayiga biki, kale katumuleke. Mukadde mwavu mujja mukuba mujja mugabe mugamba Dani Muliika. Oweekitiibwa Dani Muliika katumuleke kale katuleete omulala. Kaliiso baba bamuyita batya ekigambo ky'Oluganda sikimanyi. Yaba kaliiso Auditor General wa gavumenti ya Uganda NRM avuddeyo n'ayogera. Yatangaziza bulungi mu mawulire n'awunzika ng'agamba there is corruption. There was corruption in that action. Tuli ku Auditor General wa gavumenti ya Uganda kati buli ayasama jangu mpola. We are on the principle. Bwe tuba tunanunula Uganda tetuze kugaggawana nakwekkusa. Kagame sikkiriziganya naye ebintu bingi. Kagame yayogera statement one time e Rwanda yali asiba baminisita aba. Kagame yajja okugulawo oluguudo kati nga bataddewo emizindaalo. Kati we yajja bwe bamwaniriza abaminisita basooka ne boogera kati ye bwe yajja okwogera nga pulezidenti okugulawo oluguudo bwe yajja yaluyitako buyisi yayita past emizindaalo yayita ku mizindaalo n'agenda ku luguudo nga yazze ne tractor n'atambula nga mayiro namba n'agala tractor jangu osime ne basima nga Minister Transport tamanyi president kyaliko. N'akwata mu kooti n'adjayo tape measure n'apima thickness clearance bwe baba bakola ekkubo lya clearance ezo company zibala layers tebayita thickness
oluguudo luba lunabakole yeesooka n'eyokubiri sente ziba ntono bw'ateekako eyokusatu n'eyokuna sente ziba nnyingi kakati ye yali asasudde endowooza layers nga 6 n'apima bw'ati agenda okupima nga layers teziwera n'agamba tractor kirabika wano bwe babadde bakola lwasse n'atambula kilomita endala egyo n'agamba musime wano bwe baasima ogwokubiri minisita transport n'afuka mu mpale agenda okupima nga oluguudo thickness teruwera Kagame n'akomawo ku muzindaalo n'agamba bw'ati yagamba bakwate minisita oyo bamutwale mu kkomera tetumanyi gyamutuukako kampuni yakola oluguudo gavumenti ya Rwanda n'egitwala abazungu n'abagoba n'abagamba muddeyo ewaabwe teyabakkiriza na kusiba ngoye n'ayogera statement n'agamba bwe tuba tunaakulaakulanya eggwanga lya Rwanda ggwanga lyavu tulina kulwanisa corruption byenjogera byali bya myaka 10 something emabega genda olabe Rwanda kati bwefaanana Museveni kubanga abakulembera Uganda abasinga majority si bannayuganda basobola okudefendinga corruption Museveni lumu Betikami avaayo ekolona agamba Museveni nti ngenda kukozesa lifestyle audit kyeki mwe abatamanyi byakubala bitabo kwe kuddira okulaba wisdom ng'ali mu Amerika ng'atambula Bungereza Netherland Germany buli mwaka atambula emirundi ng'ena ayina emmotoka kati ekibuuzo we mba nkola omulimu gwa gavumenti badde ne babuuza nti Kaye wisdom afuna sente mmeka nti afuna miliyoni 2 ekibuuzo sente zatambulamu amawanga n'okugulamu benzi n'okuzimba azijjawa nti alina guno omulimu si mulimi si musuubuzi akola mu gavumenti ng'abeera ku question mark nga bagamba ekitegeeza alabika bba gavumenti tebayita lifestyle audit abantu bangi naddala abavudde mu bitundu gye tuva nze gyenva obasanga nga bali ekyanja bazimbye za apartment ng'azimbye apartment ya biliyoni 10 naye ng'afuna omusaala gwa miliyoni 1 nga yakakolera emyaka 3 mu gavumenti ekibuuzo okuzimba apartment ya biliyoni 10 sente azijjewa kibayita lifestyle audit Museveni yavaayo n'ayimirira ekkolero n'agamba beti nti ebyo bisuula eri tobikolayo bye bayita lifestyle audit kubanga Museveni yakitegeera nti abantu bangi naddala abagwira abava mu nsi emu gye mutegedde bazze ne babba Uganda ne bazimba ebizimbe bingi e Uganda kubanga ensi zino ze tulimu zaagaana abakulembeze kati batandika okukwata akawunti z'abakulembeze b'e Uganda kakati sente tebalina gye bazitwala tuvola ettaka ly'e Uganda baliseera nnyo osanga poloti mu Uganda mu Kampala nga bagiseera okusinga poloti mu New York kankiddemu e Uganda basobola okukuguza poloti 100 ku 100 ne bagamba nti baagala $1 million 2 nojja mu New York nga poloti y'emu New York 100 ku 100 ya $1 million emu kitegeeza nti ettaka mu Kampala baliseera okusinga e New York. That is very laughable and very funny. Njagala tugoberere twabaddeawo kyebayita Uganda Law Society President munnamateeka akulembera bannamateeka abasomera ku Law Development Center President wa Uganda Law Society n'avaayo n'annyonnyola n'agamba ebyaddala kiri bwekiti Mpuuga alina okuvaayo okunnyonnyola kubanga yeetaba mu kye bayita corruption kye bayita person to hand. Kitegeeza bwe ntuula mu meeting ne tutuula wano nga nkola mu kitongole kya gavumenti oba kampuni yonna oba nkola ku Simba oba NBS oba NTV oba BBS whatever okikale kanteekamu ne CBS yaffe etupimira His Excellency Bobi Wine nenteesa neŋŋamba bannaye nteesa nga nze ndi mu meeting nenteesa omusaala gwe nyina okwewa ne mmala n'engwewa ne bamala ne bagumpa tebayita person to hand. Kati now mu corporate governance bakugamba meeting weba egenda kuteesa ku nze sikkirizibwa gibaamu nfuluma. That's a corporate governance. Administrative wise tekikkirizibwa. Mpuuga yatuula mu meeting ne bateesa okwegabira ssente bali abeena tetwogera nnyo ku BNRM kubanga abo babbi bafuuka sitaani sirwanyi n'atwala miliyoni 4 ne bali abasiru Mpuuga ne bamuwa 5. Lwaki Mpuuga? Because Mpuuga ensi ebadde ekwagadde. Mpuuga bakulabanga Yesu. Mpuuga tebakusuubirako kubeerako ttosi. Tuvala ziri empuuta z'NRM twazireze sirwanyi zo ne we zirya bo babbi kuba ne mukama waabwe mubbi bo twabavaako. Museveni yatusina n'abamulinaanye baatusina tubalabanga kiyitirirwa no tubalabanga missed call.
ntegereka bulungi video etandika now ekyansesezza ebintu bya Mpuuga bijjeyo abantu ebintu bya Mpuuga bijjeyo ne Mao twakwesonyiwa ndabye Mao ng'agezaako kwogera ayogera oluzungu ajereze nuupu Mao omanyi mwekambabuulire nabagamba I was supposed to be an actually mama wange eddya lyasooka okufumbamu baawe baamutta be bamu ku baazimba ekizimbe kya Uganda House musajja mugagga of course baali tebabitegeera bulungi era baganda bange abasooka bakyoli banodana I was supposed to be an actually Mao n'abakyoli n'abalango bamutunuulira bamwewuunya byayogera yagamba Nuupu ne Bobi Wine bakolera Museveni ati Bobi Wine agobye Mpuuga yavuddeyo n'asesema ate n'addamu ebintu byeyogera emyaka ebitakyatunda kuba bamutunzizaamu kamera Mao kankubuulire Mao omanyi osanga omutamiivu oba omuntu n'ayonoona ku kkubo obubi bwe bukala ne tuba nga tukyabuulirayo buwunya Mao wawunya Mao your faces oli bbi gwe bapima ku kkubo n'asooka awunyira ekyalo n'awunyira abalango abakyoli bonna abalugwala n'awunyira abaganda abasoga n'owunya Katonda n'atuyamba Robert Mao gwe bayita Robert Mao B n'akala kati Robert Mao oli bye yakalira ku kkubo nga takyawunya nga twakuvaako era tukuyitako n'emirembe you no longer bother us tokyatubazalinga we don't care about you kubanga a person like Mao anacholi I've never seen a stupid actually like Mao kati bakutunuza mu kamera mbunawo oyogera ku corruption ifo kyokwogera ku kikolo kya Mpuuga oli ku Bobi Wine yasama Mao wasigaza kubba bakazi bobba ku basajja baba era banaye mwenna ba MP namwe ba minister bwe ne bakazi bammwe tembalinaanya Mao bw'olabanga omusajja awasa omukazi ng'amubbye mu ddya ng'amubbye mu bufumbo bw'ogendanga kupata temulinaanyanga mukazi wo Mao mwe ba minister mwe ba Museveni temuddira bakazi bammwe ne mubalinaanya Mao kuba takyalina kyakufiirwa nkiddamu Mao yali bbigo baapima ku kkubo n'awunyirira ekyalo Katonda n'atuyamba n'akala takyatunya so tetumufaako wasa bakazi bo bobba ku basajja abalala owase paka wolifa era ffe tukulinze tuli kuziika kati gwe Mao nkulese beereyo ne DP yo gye wawa Museveni n'oli omusajja alina amannya okungulwa muyitaani oli eyagenda mu East African simanyi parliament ne mukasambidde ayogera oluzungu mu East African mulye sente mukagawale it's okay feka twavuwale kale ne mukamu ow'ekisa tajja tuleka kwavuwala kakati kantandike bwenti njagala kunnyonnyola bannayuganda kino mukitegeere lwaki Mpuuga yandyebaziza Bobi Wine enkya ngenda kukola vidiyo n'olunaku oluddako naye onaamalira olunaku olwokusatu ngenda bannyonnyola nkyalina information gwenfuna Mpuuga sente ze baamuwa zaali zaaki onaamalirayo vidiyo ey'ennaku ebbiri mujja kuba mutegedde gwe nkya weekubira wano ku Kaye Wisdom Official nja kuba mbikuwa now Bobi Wine agenda okujja mu parliament mumpulirize bino mwabawaana Mpuuga Bobi Wine agenda okujja mu parliament nga Mpuuga abadde emyaka 10 na Mpuuga mwali mu parliament Katonda nga wali omulamu bantu mmo kubanga mwaggwamu ensonyi naddala abamu abali mu Buganda by the way twawula obwakabaka bwa Buganda n'Empuuga kyenabagamba luli nti temugattika bino bye tuli mu kwogera omusajja wa kabaka Buganda ezimbye Empuuga Bobi Wine temumenya bakulembeze Buganda bezimbye temutwasamira mwe mujja tujjeemize kabaka obwakabaka wa Buganda tebuzimbangako kye bayita character ne habiti ya muntu n'ofuuka mubbi eyo si nnono ya Muganda teriyo Abaganda batono abatambula nga balya era ng'otambula ng'olya ensi yonna ekutunuulira bweti ng'olya muwogo omusiike ng'otambula olya chapati kubanga olya nnyo
kizibu nnyo okusanga omuganda oba omuntu akulidde mu Buganda nga bamusimbye atambula alya. Mpuuga kye wakoze obadde nga atambula alya. Naawe katudde ku kino. Njagala tugende mpola. Ndabye buli muntu yenna olw'akabondo ka Mpuuga ng'avaayo ng'agamba Bobi Wine engeri yakuttemu ensonga mbi. Kati njagala mutubuulire omuntu anabbanga ssente za gavumenti kale waabanga Mpuuga tukkiriza Mpuuga bw'atuuka mu parliamenti munange bw'ayogera Zaake tasobola kwogera kubanga Mpuuga ensi yonna munange Mpuuga waaba ayogera aye bazaake banaayogera Mpuuga yamanya Oluzungu munange Mpuuga waaba ayogera ensi yonna era tukkirize era tetukimunenyeza. Mpuuga ekibuuzo nsaba basajja mmwe nga bwe mutwasamira mutuyigirize nti nga bwe tubayo ba Mpuuga nga 10 nga bali mu parliamenti bwe batuuka okubba ssente z'omusolo tubakwate tutya mutukolereyo etteeka nti omusajja wa Kabaka nga Mpuuga wabba tubukwate tutya. Mutubuulire kati omuntu wabba kati kubanga wisdom wenziba Bobi Wine ajja Kaye ddako wali kati tokyatwogerera n'abalala kati ekibuuzo tukkiriza maama Mpuuga munange Mpuuga munange ye ate yakikiikira ne mu UN. Mpuuga munange yayogerera Uganda. Munange Mpuuga yakasinkana Donald Trump. Ye Mpuuga mu UN gwe bamanyi. Munange yamanyi Oluzungu. Ekibuuzo kati katubuuza Mpuuga gwe mutuwaanira byonna era tukkiriza birina. Abasajja nga Mpuuga bwe baba bye bwe tukwata Mpuuga ne muka omusajja tubakwate tutya. Mutubuulire bwe tukwata Mpuuga n'omuka musajja. Okumanya abasajja mmwe mutukwate empola ffe tugenda kutandika okugjayo ebyama. Wemba mbadde temukimanyi Mpuuga bamukubako amasasi. Bwe mba temukimanyi tugenda kuzza vidiyo. Bwe bamukuba amasasi Mpuuga ne bamuteekako vidiyo mu ddwaliro ng'agamba bamukubye amasasi ga byabufuzi. Owa poliisi n'avaayo n'ayogera nti Mpuuga bamukubye amasasi kubanga bamukutte ne muka omusajja. Si byange. Mumanyi mugende ne mulowooza nti ba wisdom aboogera ennyo abo abaana bahuligani bayaaye bebenzi ffe babbi mwe mutwasamira empola ffe tetubbangako bantu abo abantu betusinga okutya n'okuwa ebitiibwa mbw ab'ebitiibwa. Nze teri muntu yali ankutteko na muka musajja kwegamba nga ntuuka kwana nga nkwana muka musajja. Mugenda tuggisayo ebyama kankiddemu. Mpuuga gwe mutuwaanira n'empisa bwa mpisa. Mbwera malayika ye papa wa Uganda mukatuliki Muganda Mpuuga bamukuba amasasi ne bamutwala mu ddwaliro e Masaka. Mpuuga ne bamutunuzaamu ab'NTV n'agamba bankubye amasasi lwa byabufuzi. Omwogezi wa poliisi e Masaka Greater Masaka n'avaayo n'agamba Mpuuga bamukutte ne muka omusajja omusajja n'ajja b'amasasi. Abasajja kati awo ne baddira ne bapapa naye ng'eggulu erifulumye ne baddira omwogezi wa poliisi nti addamu byogerako n'omusango naye tujja kunoonya oyo omusajja kubanga it is on the record. Mumwagala tukole tutya? Nga bwe tunenya abasajja ba Museveni, nga bwe tunenya omusajja akulembera essomero lya Kisubi, oyo omwana wa Bobi Wine yali asomera nti omusajja oyo waliwo fayiro nga bamukwatako ne musajja munne nti otyo Kayihura ku mulembe gwa Kayihura nti otyo omusango gwaggwerawa. Bannange kati nga bwe twogera kwoli naffe tujja kujjayo bino. Temutuwaanira nnyo Mpuuga nti no talina Bobi Wine si yaleeseko ku Mpuuga. Mpuuga baali bamukutteko ne muka omusajja. Ekyo kimuwe munankwata obubinja kujjayo ebyama. Naye ekisinga obukulu mutubuulire omuntu nga Mpuuga bw'atuuka okubba bwe tumukwata ne muka omusajja kati tukkiriza musajja wa Kabaka wa Buganda yasoma nnyo amanyi Oluzungu mutukolereyo etteeka mutubuulire nti wisdom foot soldier simanyi biki bwe mukwata Mpuuga kati Mpuuga kubanga tumwagala nnyo tukoleyo etteeka nti Mpuuga tumukwata ng'alya ng'abbye ssente z'omusolo tumutwale mu muzikiti ewa Seeka yaba amuvunaana oba omulangira Nakibinge mutunnyonnyola oba omulangira Nakibinge munaye yalina okwogera ku Mpuuga. Mpuuga ne wabba biliyoni 10 yalina okwogera ku Mpuuga. Then tutegeere lwaki mutujjeemize ekyo kimu. Wuliriza lwaki Mpuuga olina okugenda Bobi Wine n'ofukamira bw'oti n'omwebaza mwabatoso
mwabatwasamira n'Empuuga nti wakabi mumpulirize Mpuuga yamala emyaka 10 mu parliament bw'aba Mpuuga yali wakabi lwaki Robert Mao teyamulondako wadde kulembera kakiiko n'aka mu parliament bw'aba Mpuuga nga bwe mutugamba nti wakabi ekitegeeza Mpuuga Robert Mao teyamulaba mu busobozi ekitegeeza teyamulaba mu busobozi nze nsaamu ekitiibwa Katikkiro wange Charles Peter Mayiga era nzikiriza by'ayogedde era byonna naye owekitiibwa bw'obadde weebaza Mpuuga n'otugamba is a very perfect politician lwaki tegwebaziza era n'otugamba nti no akoze obwa leader of opposition n'ekitiibwa nabadde nsuubira nti Katikkiro gena tugamba kwebaza n'okwebaza omusajja gwe bayita Bobi Wine eyakulengera n'akuwa obuvunaanyizibwa tetwandikutegedde owekitiibwa Peter Mayiga n'ekitiibwa ekingi ebyaddala ensi teyandikutegedde singa Kabaka teyakulaba mu bangi n'akuwa obwakatikkiro ensi teyandikutegedde mwebaza Mpuuga nti akoze obwa leader of opposition n'abukola bulungi mwe mulowooza bwe kambabuulire obwo obwa leader of opposition ne bandibuwadde zaake yandibukoze kubanga buli omu ajja n'ekisa kye ne bwe bandibuwadde Ssemujjuŋŋanda ne bwe bandibuwadde Sseggona ne bwe bandibuwadde Joyro Ssennyonyi ne bwe bandibuwadde Nambeshe buli omu alina ekisa kye buli omu alina amafuta ge nze Uganda waliyo obubuloga buli ebuvoloota bwe bugamba wayitawo ennaku 2 ne boogera ku linnya lyange ne boogera ne bukyanzija eno najja amannya gaabwe mu kamwa because nze nina ekisa ekyange ne bali eri bali mu kuwasa kufumbirwa n'okukola bye bakola na kwambala miguwa mu bulago na kutunula nga ba robot. That is the way they are. I don't need to kutunula nga robot. Simple as that. Gwe buuza buloga kye Uganda yali ayambala ettaayi nga ajja okwogera bwe nakitandika bonna ne bakitandika n'omugenzi simple naye lwakwanga of course ebyo si bye yandeese katudde ku kino Mpuuga waaba yali mu parliament nga bwe mumuwana of which nkikkiriza mugezi mukakamu n'ebirala nkunnyonnyodde nti bali bamukutteko ne muko omusajja temugamba nti kati Bobi Wine yamukwata ne muko omusajja kubanga ndabye njagala nnyo Ssemujjuŋŋanda yabadde ku ssimba eggulo n'agamba nti nno Mpuuga bandimukutte bulungi kubanga ekyo kyali mukakamu wampisa Ssemujjuŋŋanda gwatakimanyi nti Mpuuga bamukwatako ne muko omusajja tukugire video tugikuwe Bobi Wine yamukwata ne muko omusajja muleme tujjamize tujja kujjayo empisa zammwe ng'ebimu sigambye nti Mpuuga mubi nnyo naye ate muleme mutukuba nnyo ate muleme mutukuba nnyo nga mutuvumira ku ekyo Ssemujju nkwagala nnyo naye kati kambuuzo wamma mugambye nti Mpuuga ategeera mugezi bitya kati Mpuuga anyowala giyenkanawa okukeera okugamba nti ekibiina kya NUP kijjudde abooluganda nga kati Zedriga twamutumye Zedriga Sentamu kati naye muganda wa Bobi Wine muleme twasamira mugenda tujjemize nabagambye senta gundi oyo Nyanzi banange Nyanzi oyo mumulaba Nyanzi waliwo ebintu byakola ono Museveni muyaaye mubbi mutemu bw'oba odiringa naye waliwo diplomasi weetakola nga weetaaga abanyanzi Nyanzi okujja mu NUP n'okuba n'ekyo ekifo kyalimu kubanga akisobola oyagala kiwa Nambeshe oyagala kiwa Shamimu Malende Nyanzi nabannyonnyola mu vidiyo eri nti Nyanzi akwata emmotoka ze n'aziteekako ebizindalo n'alumba kamwenge baani ababisobola ebyo oyo omusajja ne looye kubanga oba onoogoba omutemu nga Museveni omubbi nga Museveni weetaaga abantu baradiko ku ground simple as that best yagamba bw'oba ogenda mu kalulu ne Museveni genda nze onoosanga wano kubanga akitegeera Museveni takyayagala kumanya atta asiba buli kimu akikola akawo tekasobola mujjamu yali gundi best kyeyagamba tuddeyo ku kiri Mpuuga Bobi Wine agenda okujja mu parliament nga Mpuuga bino bikulu lwaki Mpuuga olina okufukamira ne weebaza Bobi Wine bakuba nabatwasamira ovaayo otya n'ogamba nti neebaza Mpuuga akoze obwa leader of opposition bw'omala byonna obyogera ddayo weebaze n'omuntu eyamulengera n'amuwa ekifo ekyo
mwe abakristo mwangamye Mpuuga mu Katoliki kati bayigiriza Bible fe ba student of school of ministry Kristo bwe balinga bamuwaana ekitiibwa yakidizanga kitaawe nga buli bamuwa ekitiibwa akidiza kitaawe Mpuuga you would have been nothing. Mpuuga you would have been nothing. Wansigaddeyo Emmengo wansigaddeyo mubakaanira ettaka n'otunda ettaka lya Kabaka hayi tebaliiyo wansigaddeyo mbiku Mpuuga wali mu parliament ebyaddala ffenna tukimanyi wali toddamu Masaka baali bagenda kubakalu kubanga ensi yali ekwetamidde waliwo oyo omukazi bamwita Mariam ye Maria oba twezera wa DP kyemmanyi akyali nayo bw'omanyi akagirigombeka wamuyisaamu bw'olowooza tetubimanyi oyagala tubijjeyo Mpuuga wali togenda kulya akalulu aba DP broker abaali basobola okulya akalulu muwanga kivumbi pozi maybe n'abasemuju tetulonda Ssemuju n'oba olondera Lubaga oba Kampala Central ogenda kale ekira n'olonda Ssemuju n'okomawo Ssemuju naye kati ani Abedi Bwanika ensi yali yakugaana nga n'ekkanisa yakugaana nga wasigala mu bibaawo byo biri ebyentinda osegera gwa Abedi Bwanika kyobola watoto church yajja nekubako kanisa ng'obaddewo emyaka n'emyaka naye ng'ekkanisa yo yabibaawo siba mu Amerika paka wakwatibwa ensonyi n'ozimbawo akakoyinawo kati nga naawe oyogera gwa Abedi Bwanika Museveni gwe yawa ssente n'okola statement Museveni tabbye kalulu kabadde kamazima na bwenkana gwe naawe okyali pastor gwa Abedi Bwanika oli bwalulala tuddayo ensi etegedde Mpuuga nga Bobi Wine amulonze kuba leader of opposition bannange kati kambuuze ndabyeyo abantu abagamba Bobi Wine tayagala Mpuuga yasama mpola if you don't know you don't know shut the hell up toyogera mwekamba buulire Buganda si yetunze Mpuuga mu Uganda yonna nkiddamu I love the kingdom of Uganda Buganda si yetunze Mpuuga kyemmanyi temwagala kikiriza Buganda si yetunze Mpuuga mu nsi yonna it was the appointment of Bobi Wine yetunze Mpuuga mu Uganda yonna Mpuuga yali mu DP ng'omukyoli Mau tasobola namuwadde kulembera kakiiko kakosase ne basajja mmwe lwaki temusiima Mpuuga wandibadde okomba na bigere ya Bobi Wine Mpuuga wandibadde totula na Medi Nsereko musajja gwopozi ng'olina ensekere mu mutwe gw'odaayinga Mpuuga wandibadde totula na Medi Nsereko wandibadde totula na Medi Nsereko n'oyita Bobi Wine ekirerya enkya ngenda kujja n'okuinterpretinga speech yo okuinterpretinga bye wayise Bobi Wine wandibadde totula na Medi Nsereko n'ogamba ekirerya Mpuuga you were nothing newe wali Emmengo mwekamba buulire waliwo abakulembeze abavudde Emmengo enkomerero yaabwe etya genda ogobere Sozi Kaddu Mukasa genda obagoberenga bonna bwe bali nga Bobi Wine yagambye nti ab'ekitiibwa abo batuswazizza Joyce Bugwawo wavadda mu menopause tokyagenda mu nsonga za kiwala ogenda myaka 8 wenkana ne Museveni obukulu n'okera ku myaka gyo at your highest your peak nova mu side y'abanyigirizibwa n'ogenda mu banyigiriza ab'ebitiibwa mwatusina Joyce Bugwawo nga nawe oyogera Joyce Bugwawo n'okwata abataka ba Kabaka n'obatwala wa Museveni Joyce Bugwawo olwana ne Kabaka Abaganda muzuukuke baleme balimba nti abantu ab'ebitiibwa mbu buli kye bakola bakikola mu mutima gwa Kabaka bakulimba Kabaka waffe gwe mulaba alina ebizibu bye bamuteekako mwe muli obutwa kyobola kati atambula yekka tekibangawo Kabaka wa Buganda genda ku masiro n'agenda yekka bayira bwe mmwe wote mukimanyi mugende musome nnono Kabaka ogenda ku masiro Kabaka tagenda ku ntaana za kitaawe alina okubaako ne direction yakagenda emirundi emeka yekka mwe mulowooza Kabaka teyabasina ku bubbi n'obutemu bwe muyina n'obutwa bwe mutambuza Joyce Bugwawo n'okwata abataka ba Buganda n'obatwala ewa Museveni nga Kabaka tamanyi ne Katikkiro nga tamanyi kati nga muddamu twasamira mbu omanyi ab'ebitiibwa wisdom bw'oba oyogera kuwa ekitiibwa omanyi ab'ekitiibwa oba weeweeta kati tugenda na banazi obubina ati mbu ab'ebitiibwa kati munaye kati bana mwagala kati kale kambuuze mutugamba Mpuuga tumukutte bubi lwaki Katikkiro wa Buganda
Joyce Sebugwawo yakwata abataka ba kabaka n'abatwala wa Museveni nga kabaka tamanyi. Lwaki Katikkiro wajja n'oyombera mu lukiiko lwa Buganda? Kubanga wayogera ebikaawa. Lwaki Katikkiro naye tewayita Joyce Sebugwawo? Katikkiro wa Buganda. Lwaki tewayita Joyce Sebugwawo mu kyama? Ne mwenenyeze yensi ne takitegera. Lwaki wajja mu lukiiko lwa Buganda n'oyombesa Joyce Sebugwawo? Mwe mwagala Mpuuga ajja besente z'abantu ng'akola mu linnya lya Bobi Wine ne Nuupu tusirike. Mwagala ensi ekyawa Bobi Wine n'Abaganda. Bagamenti n'Abaganda babbi. Mwagala tukyayisa Bobi Wine gy'abaddenga okuva mu mambuka, mu Basoga, mu Banyarwanda, mu Banyankole bamwagala. Mwagala kutta ekyo Bobi Wine kyakoleredde. Ng'abaana bafudde abannuupu. Ng'abaana bawaŋŋanguse bali mu nsi banoonya bubudamu. Mwagala kitta mukittire mu Mpuuga ensi egambe nti n'abo Abaganda ba Bobi Wine bali banguzi. Mwagala ensi egambe katulekawo Museveni kubanga wetunaleeta ba Mpuuga ba Bobi Wine nabo babbi. Mwe basajja mmwe tubalaba ebyo bye mukola ebyo bye mwesiriwaza. Lwaki Katikkiro w'ekitiibwa? Lwaki, this is my question, lwaki Joyce Sebugwawo yatwala abataka ba kabaka ewa Museveni? Lwaki wajja mu lukiiko n'oyomba? Muddeyo mulabe vidiyo eyo. N'oyomba wayogera eddakiika nga 3 ng'oli ku Joyce Sebugwawo. Lwaki tewamuyita mu ofiisi yo ne mwogera? Temujja tujjamize basajja mmwe. Abamu nalabye Mpuuga gwe ng'otugamba mbu wagwe Makerere ng'olina essomero. Musajja ku myaka 2 twali tumaze okufuna bye tulina. Bobi Wine ku myaka 25 yali amaze okukola obugagga bwe. Ate nga tetusoose kugenda Mmengo kubba ssente. Mwagala twogere bye mwakola Mmengo mu basajja mmwe. Mwagala tujjeyo engeri mwe gye mwafuna ssente mu linnya lya Kabaka. Mwagala bye tuba twogera. Mukama ffe atuwadde omukisa basajja mmwe nga tetukola nko mu ofiisi ya gavumenti wadde Mmengo. Katonda yekka yatusitudde okutujja ku zero paka we tuli. Mwagala kuba Bobi Wine abantu batandika okugamba temuwa n'abo Baganda bagenda tubba kubanga babbi. Olaba Mpuuga naye abba. Tetujja kukiikiriza mmwe basajja mmwe. Mbu baabitiibwa. Joyce Sebugwawo eyavadde mu nsonga takyayambala na gundi takyayambala na always. Gwe Joyce Sebugwawo olaba wakwa. By the way, mwe lwakwanga temukimanyi, Joyce Sebugwawo yali amaze okuvuma kabaka kasita yakwata abataka n'abatwala wa Museveni nga kabaka tamanyi. Joyce Sebugwawo yavuma kabaka. Katikkiro wa Buganda n'ojja n'oyomba eddakiika. Gwe wayomba, gweoyagala Mpuuga alye ssente mu linnya lya Bobi Wine tusirike. Oteligase ne reputation and the image of Bobi Wine. We are not going to allow that, my friend. Mumpulirize. Kamaliza lwapa vidiyo ewangu. Zino ssente singa Mpuuga Commission ya Parliament ebyaddala ekkirizibwa okulabirira ababaka n'okwewa ssente ze baagala. It's true. Ne bw'emala okusalawo nti Mpuuga tumwe $5,000,000 yali erina okujja ku floor of Parliament bakiyise etteekawo Parliamentary Administrative Act. Etteeka erifuga Parliament weligamba ti commission emala okusalawo mujje Parliament ekiyise. Mpuuga okumanya watuswazizza nnyo gwe musajja gwe kyobola amawuti yakuwa na bukulembeze. Okyobola bw'omukyoli mawuti yakuwa na bukulembeze. Olaba mawu mu bwadde ofeebwe yakuwa bukulembeze. Yali amaze okukiraba nti kano weebikako bwebisi naye oli katula nanti. Kasita watandise okuba famire ya Bobi Wine gwe fala. Kasita watandise okuleeta Mpuuga Nyanzi byakoze wali obikoze. Mpuuga naganye Mpuuga vayo tugambe nti wali odiddeko kale space oba lwawumu n'ogiteeka mu campaign za Bobi Wine. Nveeyo nkulaga Nyanzi omwana we gwe bamuyitani Magi bamusiba paka luzira. Gwe Mpuuga yasamira ku Nyanzi. Mpuuga gwe yasamira ku Nyanzi bamusiba. Nyanzi bali bagala mutta bamubbe essasi. Nyanzi muwala we Makerere yakulembera abakyala n'agenda okwekalakasa. Muwala we alina ku campus oba yamaze oba talinamala ne bakwata muwala wa Nyanzi ne bamuteeka ku CPS ne bamubuga paka luzira. Gwe fala gwe ng'ovaayo yasama. Bera na nviiri zo z'odayinga musajja oziggyemu ensekere. Temujja kutumanyiira. Gwe yasamira Nyanzi. Gwe manyi kiyama. Basajja mmwe. Mutugende empola.
Mpuuga vayo tugambe kyali otadde munu ng'oggyeko amagezi kale kubanga mune buli omu akuwala nze ebyamagezi sibitegeera nze ntegeera tugambe nti emmotoka eyo mugiraba oba kino mukiraba oba mu kampeyini kino wali eri nga weevuga oli muzi esi gwe fala kati gwe tukolera eki musajja otugamba mbu wenali ku kampasi Mpuuga we wali ku kampasi wakwatibwa chance nti Buganda by then yali enoonya Abaganda teyategeera kutegeera nti abamu si Baganda yaleeta buleesi bantu balina mannya ga Luganda Mpuuga baani mwenna naye baleeta mu Buganda Kingdom and you got a chance to get a job awo ne mukola ebyammwe ne mugaggawala nga bukyali ku kampasi temutumanyiira mbu nava ku kampasi nga nvuga benzi gwe ng'ozijjeewa mu misiri gy'emmwanyi gya kitaawo yali avuga benzi gwe musajja olyoka otwasamire ng'oli kusibye kati wabadde ogeza kugamba Bobi Wine nti Bobi Wine wali mwavu nnyo nze navuga benzi nga nva ku kampasi gwe musajja gwe fala gwe twasamira tujja wali gwe Mayega n'Ensegona n'abantu abalala batafuuka popula baanoonya abavubuka Abaganda okuva e Makerere gye bayambe ku Bwakabaka nga buddawo Peter Mayega kati nnaku zino najja ng'alinnya amadaala n'afuuka omuwandiisi paka kati waali singa chance eyo teyajja tebandibaleese actually babaleeta nga mulina amannya g'Oluganda naye ng'abamu temwali Baganda that is the truth naye tebamanya ne mugaggawala ne mukola bajeti mukoze amatikira ga Kabaka mu 1993 embaga awonna mwagaggawala temutwasamira nammwe kati wakolanga business ki gyogere naffe tujjeyo ezaffe n'okole essomero lya data mine kituufu n'ofuna obulango oba bwabwerere ku CBS lwaki mwe basajja mmwe nga data mine mugyesibyeko nti ya Bwakabaka bye mutulimba ezo TV nga si za Kabaka data mine bagiranganga ku CBS nga mutugamba ya Kabaka eryo essomero lyo ne mugaggawala nga olaba TV ya Freeman eyo gye bayita ya BBS gye mugisibako nti ya Kabaka munooza tetubimanyi mwe bafala mmwe muleme tujjamize twasirikire bw'oba mwaba takimanyi njagala onkubira essimu ng'olina wiini ezo ssente Mpuuga ze yafuna enkya ngenda kukola vidiyo bwe ntuukira ku Friday nga nkuggyako engalo ezo ssente balina kye baakusasula okukola actually Mpuuga okimanyi woba oli mukatuliki njagala tugende Rubaga okwate Bayibuli enewe mwe basajja mulina basamize oba Museveni takuwangako ku ssente tunenya Nandala Mafabyo we FDC Nandala Mafabyo asirise bwati takula Nandala Mafabyo olabe watafaayo kwogera bwini Nandala baali bamuwa pick up za ssente nga naawe obweta goloza tetwabimanya twasirika kubanga oli wakitiibwa twasirika kubanga twakwewunya twasirika kubanga ne tugaba nange ensi eweddemu ensa ne tulinda at the right time Mpuuga twali twakusirikirira dda kyova olaba nga toswala nakukkiriza kutambula na mukulembeze nga tukumanyi mu Amerika waliwo omukyala bamuyita Esther yatuuka n'agamba yakwata akazindalo ng'omukulembeze azze mu Amerika n'agamba basajja mmwe bwe mubanga mudda wano temutuleeteranga Mpuuga ate si mutuleetere yeekolera gwe Mpuuga omanyi kati n'oyo omukazi Bobi Wine yali amugambye okwogera ekyo Bobi Wine n'akudifendinga gwe fala mu Amerika ng'otudde wali omukazi ng'agamba oyo Mpuuga temumutuleeteranga ng'ensi ekitegedde Mpuuga akwata dda ssente Uganda mumanyi zino miliyoni 5 Mpuuga ayina tujja zijjayo omunaatukwata obubi mpola mpola tuzikube wali mumwagala tukole tutya Mpuuga kiddamu genda ofukamire weebaze Katonda ku lwa Bobi Wine okulonda you were nothing wali ogenda kufa nga tomanyiddwa wali ogenda kudda e Masaka obeereyo nga tomanyiddwa mwabawaana Mpuuga n'obwaka kale ne Katikkiro ekituufu muwaana but muwaane n'omuntu eyamufuula star Mpuuga yali mu parliament ng'ensi temumanyi Mpuuga abadde mu parliament nga tebamufanako Bobi Wine amu obwalidde opposition okumanya Bobi Wine wa kabi Mpuuga ne we yalya ssente nga bakimanyi abadde amuwadde obwa commissioner kati musiriwala kati Mpuuga okuwa commissioner mwekamba buli mwe batakimanyi okuwa ekifo kya leader of opposition ekyo ekifo kyenkanankana ne cabinet minister Mpuuga bw'aba Bobi Wine yali akuwalana goloza lwaki teyakiwa Ssenyonyi mu kusooka kuba Bobi Wine yali amaze okutambulako ne Ssenyonyi ne zaake gwe ng'oli eri mu sausage munkwate empola nja kujja enkya nkomawo wano olayidde nkomawo wano
Ninda kumawa. Mumuja muntankula nze babuli. Obulanywa highly slim tea ng'omanyi toyina gy'olaga ajja kuleetemu okutabuka gwo mu lubuto okutonotono naye oluvannyuma lw'ennaku 3 ojja kutereera abalina sukaali abaana abatannawa kuweza myaka 12 nammwe abayonsa abaana nga tebannaweza mwezi gumu temutawaana paketi ya highly slim tea egula emitwalo 15 ate nga bagikuleetera wenyini w'oli ate gwali emunaayira ogifuna ku mitwalo 2 obulogu oteekako ez'ogugikuleetera okumanya ebisingawo kuba essimu 070 1